Abadi Books Media ne Try Destiny Studios The Preacher's Son ke bakuleetedde twolekedde omutindo omulala waliwo omuniga gyayitawo Christian Keys agusene Clifton Powero Valerie Pettiford bano baddugavu beereere Drusa Idora ne Keneta Smith bonna muno Vanessa Bello Kaluwe man with the harder voice nga bulijjo ebyana ku situate ne bemugambo girabye gyavuga Anthony Montgomery ne Bulletin Perry Russell bona bazanyi Karim Grimes ne Jarrell White James Bulaka wano tulina Johnny Bulaka Leila Odom Hey man, nice car. Mani ng'emmotoka yakabi tayagala kamanyiro n'ayitawo Try Destiny sebakola casting abatwaye Destiny di yeseni ya Korea n'akola costume designing Erini Katikat production designer muziki mpola mpola n'asanga ebyana byagala bitwalako mujje witeka Tyro Graphics yazikola main Tyro Graphics lodi yasekawo busesi ono tatwalako abimanyi babyagala bironda makubo nenga Matthew Head yakugundidde nguliko yonna gyowulire kuba kuli Sipepe n'abeera editor Eric Wyckoff director of photography kano ku bbali waliwo abasaba bakuta akapande bagabo oyinayo akalimu kasita otuwa ekyokulya ffe tukakola we work for food teyabawa yadde akalimu naye ate n'abawugula n'abawa ekigula magala eddiba n'abawa ne kaadi nti mujja ku kyaki Christian Keys ne Regional Jones Jeff Ram company producer Walter Nixon ne Jeffrey Thompson executive producers yatuukira wano tandika butandisi teweerabira wavaayo omuniga omulala Karo kaleka ka kigagga Kikaya ND Brown ye producer ne Karo Webber oba ne Kaya ono ye Karo Webber yakawandiika tukanjula bwanjuzi jikira directed by Trey Harry man, get tightened up at the shop. Gentlemen, Hati koni bakulu Dikoni Bulaka oli otya mbono Dikoni Moyamba some lovely scenery around here today. Sina leyo nedi lavule wano leero oli otya yo Dikoni Conversation on Paul's sister soko olindeko mwembozi katujire tugiyimiriza oyo olodi sukulu pole yatayitwako mukazi olabika oli musanyufu mwana kekadaka kakusanyusa nti keka Virginia ngamba Virginia University School nogamba wayingidde ekyo kyenjogerako kwenyumirizamu nnyo webali kikola Hey, Donna. Donna. Absolutely amazing. Banenga atonyumye. Njasika ku motoka. Did Mom see you leave the house? Mama akulabye ngofulu mango yambadde botyo. Kamini shikati. Anto gamba mama. The church folks wrong. I ain't gonna. Kwoni abalala abekanisa bajja gamba mama wo. Get out of here. Kwoni chovala banjasike motoka nve wano ngate bannandaba. I don't need a ride. Setaga banvuga. Want me his car. Njagala muganda wange njasike motoka. Onaganze nja kutwalako. Bobo oyagala motoka. Sinze njagala ya muganda wange. What you tell him? Mama ne tata bakubuuza. Okay, don't text and drive. Ngeze kusoma bitabu. Tuvuganga bw'oweereza message za WhatsApp ojja kola akabenje Donna. What dude? Agenda kulaba nimba waliwo dudu. Been saying for about a month. Dudu ki mwabadde amulaba kati waweze mwezi. Ngalowooza ffe situkimanyi. On these cakes and pies in there. Munda waliyo ebyokulya. Second thought, I'm gonna hold out on the cakes. Ebyokulya ndabika nze sikyabiridde. Trying to keep my figure. Saagala kulya sukaali njagala kuuma figa. Olaba akuuma figa. Brother. Okay, well, good luck. Tunagwekedda brother. Check on that. Yeah. Ole kasooke mala okulaba ekiri mu ndeeno. Kumbone bw'amuga nti Kadona kagenze kulaba kyali era nga tekyali kyoyo. N'ayagala akagoberere. N'ebyokulya teyalya. Naye ngalabika mwagazi wa mmere. Mukaali kavuddewo nga kambadde minishikaati. Agani maama bw'aba akulabye. Bw'aba takulabye abasabi. Mu kkanisa bajja mugamba. Waliwo eyakonkona. Nanti yingira. Tell me you turn shy all of a sudden. Tongamba nti wafunye ensonyi bulijjo z'otalina. Bwe yataaninze shy all of a sudden. Anita. Sisobola kukikola. Okisobola naawe leka. Ate ojja na kukikola. Katonda watu. Newabeerawo akonkona. Mulindeeko nzija.
yingira wansi wa deshiki. Yeah, I'm coming. Anti nzija waliwo abakonkona bayita Dante naggula Hey, you must be working really hard if you have that door. olabika okola nnyo n'osiba nawo Stop fussing with him. What? tolemera nnyo ku mwana Oh, you better not. Don't tell me. ngoni kamugambeko Tell me what? mwagala kuŋŋamba ki Been accepted to Howard University School of ogenda mu Howard University School of Divinity kusoma bya ddiini Congratulations. kati kuyozeeyoze Dad, anti mwebale daddi Divinity School. Divinity School I didn't apply to Divinity. nga saasabayo kifo mu Divinity School paid for. nze nakikusabirayo You said you always wanted to follow in your father's footsteps. wagamba oyagala okuyita mu bigere bya kitaawo ate taatawo mubuulizi I don't even know what to say. mbadde simanyi na kyaggamba Thanking your mom. koni tandikira mu kwebaza maama wo I'm sorry, Mom. munaasonyiwa maama naye weebale Ooh, Charlene. shalini What, babe? Congressman is in my. kiki We got koni MP ali mu ofiisi yange congressman nina ogenda omulaba too much. kyokka eno ayinayo embooko Kiss? Something? Anything? What? Of course. togenda kumpa kiso baki Love you. koni nkwagala nnyo Look good in that blue, Mom. Thank you, sweetheart. maama onyumidde kabbulu koni webale switi ati mutabani wa mubuulizi ssebo ayagala kusoma lo ate bano baagala asome Divinity Oh, I thought they'd never leave. badde manyi tebakyagenze Consider going with them. koni kati nno genda nabo In about 5 minutes. kuba kwaya naatera okukola rehearsals ate oli mu kwaya Friends in the hallway. tosanga mikwano gya bbaawo mu lukuubo Do you want to hook up a little later and kati edda tetwerabe bwe naaba maliriza rehearsals za kwaya Not gonna happen. ate kijja kubawo tetujja kweraba do lwaki you? tokitegeera See, we may have taken a little break while, kale tuyinza okuba twali twewummulamu kaawo but we're not naye over. tekitegeeza nti twemala we are not over yet Go home to your husband. konidde eri balwanisha oli mukyala mufumbo era byolowooza nti ojjako neesibako oloota yamagamba dde eri balo Shorty, what are you doing here? gwe shote okola ki wano During lunch, I ate a burger. oni nze kulya kyamisana ate buzibu kyokka ekimera I akireseeri think someone in your nurse wootudde waliwo atuulawo I didn't think it was science sink around. kino ekifo bagambye kuliko amanyeno restauranti need to go home. koni ati ddeeka You don't want me to see? Is he? wena gotayagala ndabe simanyi oyagala omulezi omuzungu You brothers date outside your race all the time. bwe mba mwagala Sister wants to nga mukwana abawala abazungu problem. kyogamba omuwala bwe njagala okutabulamu kofi mu matamba nkoze bubi Don't make me hate you, Shorty. ayagala kuteeka amata mu kofi shoti kyagala nkulabe bubi nviira muye tewali kimugana kuteeka amata mu kofi we munaye asobola okwagala ku muzungu No, don't. Oli Now wa- come around the back. nedda toyingira kanzi gye nkusanga emmanju era bw'abadde azze okulaba tayagala bamulabe kano kwe kuyita wamusanga emmanju ono bamuyise ddona muwala jjana waliwo akamwisibako ke kashoti kibuga kye kino tutandika butandisi teweerabira Front with you here, TK. I have made a decision kino nakisazeewo for the Senate next year. omwaka ogujja ngenda kwesimba ku bwa seneta oni nga kyakyewo ategeeza levuland bishop tike Now, I've been looking into some things, and I'll probably tell you something you already know, but you had the fastest growing church in this city. anti gwe ekkanisa esinga okukula mu kibuga kino People love you, man. abantu bakwagala wano musajja You are the perfect candidate era gwe candidate for my space. asaana okudda mu kifo kyange nga nkivuddemu ekya mp Time between here and D.C., but I know you can handle it. kale manyi olina emirimu gy'ekkanisa n'okukolera e washington naye obudde ojja bunyigawo wakati wano ne dc I'm extremely flattered. wabula kinsanyusiza nnyo mike Running for public office, naye mbadde sirowoozangako okwesimbawo mu public office and I'm not a nze politician. ndi pasita siri politician We cannot afford to lose that seat. tetuyinza kuleka kifo ekyo Darling, I have republican kukitwalako in the world. nze nkukiririzaamu mu nsi yonna yonna ku nsonga eno kikole mukwanta kikole It's interesting. nga kyakabyata I want to take a few days and pray on it. naye ngenda kutwala ennaku nsooka emale okukisabira Get back to you in a couple of days. nja kuddamu mu nnaku nga ziizo koni sikiwakana waliwo mike congressman agala kwesimba ku bwa seneta kandi agamba bishop tikati gwe bwesimbe ku bwa congressman bamwise bishop pike mune wa tike anti nisha tanisha kiki nti enjala ennuma Come on. leka naawe Got home from work Try you. 2 hours ago. nze naakebaka naakava okukola There's milk in the fridge. nakuletedde siriyo n'amata mwegali mu firiji All the cereal. siriyo zaweddemu ani Me yaziridde and her friends. maama n'emikwano gye All the milk, too. n'amata gonna baganywedde maama akyaza emikwano aye tagula kintu waka kati ate alina obigula abigulira akalenzi kagenda okusoma nga kalidde n'akeera ate agula ebirala wabula mukazi wattu alabika akola kiro agambye abadde yakebakawo essaawa 2 ate nga akatoke kagenda ku ssomero A wallet. waleti njirabiddeyo ewaka The block out. n'embeera wali kumpi kanzireete You can't just hold it from me. lwaki tolina ssente nti ebintu binkwatire wano tolina ssente Sorry, I'm sorry. munansonyiwa abali mulayini How much is this stuff? omubanja mmeka No. I don't even know you. I can't. ne bw'otonsasulira oba sikumanyi Gotta get to work. ffe twagala genda kukola Get to work too. ffenna twagala genda kukola ate otulwisa mulayini katukusasulire You're welcome. nakyo kigwe nti mwebale nti gwasinza kkiriza Oh, there's some change coming. That wasn't until. balansi wange munzirize bwe ngulidde oli naawe sikulekedde balansi Hey, look here, look at here. gwe
gwe kano. What's the hurry, Mom? Oyango wachimpitako. You ain't no but a ratchet horse here. Kale litogana ngolendo oli malaya nze nkuwa sente. Owaye waliwo obuzibu? Nedda waliwo abadde ayagala okugula ebyempaka. Tewali buzibu. Onaagula naye ng'ate yagula bya kibode. Naye bw'omufaananira malaya ate wali lwaki nsonga tomuguza. Olyoke nti lyoke. Bebale kunya. Kakati omanja ebiri. Onsasulidde ebintu wali. Koni atotuya na kunsasula. Naye mbeera wali kumpi. Kankuleetere sente zonkusasule. I gotta go. Saagala bamanja nti nze ngenda. What? A friend of mine is having a poetry jam over here. Naye nkya tujja kubaawo ne kye bayita poetry jam. Where you gonna come? Bw'onaaba tolina byakkola. Have a drink with me. Ojja kujja tunywemu mbeere nga sikubanja. Kyokka njagala poetry. Well, in that case, bwe kiba bwe kityo. you meet me there. Maybe I can come pick you up. Oyinza n'obutasangayo n'enzija nkukima. Oli serious. Kontiye. As long as you don't mind if my girl come with us. Bw'oba tofaayo bwe najja ne gaalo wange. Group that? You, me? Okay, I'm kidding. Ne tuba kikoosi. I'm kidding. I promise. Mmanya nga nsaaga. Sigina gaalo. Tanisha. Nze Dante nti nze Tanisha. Sanyusa okulaba Dante. You gonna take me to dinner too? Onaantwala n'okulyamu ddina. Why not? Ng'ate lwaki nedda. Njagala nnyo Red Lobster. Lobster. Red Lobster. Nange nzaagala mbu naye weebale kodya gwasinze. I see it. Namba yange kweri okwo nti nayo ngirabye. Baayi nti naawe baayi. Hey. Owaayi. So I was right about him wanting you to run for office. Nali nateebadde nti olyesimba mu ofiisi y'ebyobufuzi gwe. The things, James. Koni James otera okuteeba ebintu. I rely on you so much. Kyova olaba nkwesigamako nnyo James. Totera kulemererwa kuteeba Oh, bituufu. why I worry about you. Naye ate kyova olaba nkweraliikirira nako. What about me? Nga lwaki oneraliikirirako. Are you seeing Sister Audrey Johnson? Sister Audrey Johnson omwagala. James? Kale yajjako ewaka emirundi. Not her. Yayogedde ki? Church is saying. Oni abakazi mu kyaki baayogedde. Baayogedde. See, I think most of those sisters Abasinga ku bo themselves. nabo baali babaddeko ewange ewaka. Listen to me. Kati anti mpuliriza James. You cannot use Togenda kukozesa kkanisa personal ego. nga kifo woolonda makubo. Katonda wattu. Church is not a dating site Ekkanisa si dating site. for Christ. Ate gwe oli dikoni kulwa Christ. You're not me. Koni gwe mubuulizi sinze. Being a man, look Nze ndi musabi ayagala okulokoka. You to do is do better. Onya nkusaba okole ng'omulokole. In this church, Gwe omu ku badikoni abalungi mu kkanisa eno. the truth out of around here. so stop worrying about my social life. Koni kati lekera okweraliikirira ku bulamu bwange obwa bulijjo. Oba social life. Reverend Reynolds. Reverend Reynolds. Wajja Reverend. Alo Bishop ne dikoni muli mutya. I'll be going home for 3 days. Oh, that's wonderful. Kyewe mwayagala gendako ewaka okumala ennaku 3. Ogenda kulaba taata wo nti Say, Thank you. mubeere bulungi mbeere sefu. Reverend yagamba agendako mu kyalo okumala ennaku 3. that young man's gonna go far around here. That boy right there is gonna be our next pastor. Oyo yagenda okubeera pasita gwe buliba ow'omudde. Better talk to my wife. Koni kitegeeze mukyala wange. Words, who else? Nze nkubuulira. Dante for that. Ani omulala. Koni mukyala wange ayagala Dante yabanziririra mu bigere. Mubaguluminga Dante yabadda mu bigere bya Bishop. Wabula James agambye nti ate Reverend yalabise okudda mu bigere ebyo. Waliwo bayita Reverend Reynolds. Waliwo gwe basuubiza date. Take her out. Oh, romantic dinner or something like that? Mweyagala katwala out ku romantic dinner. Leave. You about to go all out for this. Siyinza kikkiriza nti okajjuza lwako kamalaayo oba kiki. 6 inches up at the top. Oyagala nkutekeko eno eya inchi 6 ku topu. Like, shh. Kodi njagala kibe nga kizimbye bwe kiti. Up in the front. Okay, kankiteeke. Bringing out the real expensive. Tuguze zino enviiri ez'ebbeeyi. Lwagaayi kyoyo. Olabika omumatira. No, I mean, he alright. Nati talina buzibu ali alright. He alright. Ali alright. I don't know who you fronting for. I done been your friend too long for you to know he alright. Kandi nze ebbanga lye mmaze naawe simanyi wo baawulira n'omanya nti ono ali alright oba nedda. I'm pretty sure she doesn't require much but a bag of policies and a little shot glass of Ciroc. See that? This moment right here. Remember this. This is exactly why Donna won't date you. I just need him to know that you are special, okay? Anti njagala omanye nti oli special. Matter, because I'm moving away soon anyways. What you mean you moving away real soon? Kiki otegeeza nti ogenda ssengoka? Koni tomanyi ngenda ku ssomero. Folks day? Era no Focus State bampadde ekifo. Got it. Kati gayi ne bwaba wakabi tajja kundaba kuba ngenda. She's special. Kali special. Man, you Mukatanisha. you stay in the PJs. Olw'okuba kabeera mu projects kati gw'okazalawa. You're gonna like it when you meet her. I bet. Naawe walingako ate ojja kaagala bw'onaaba okalabye. It's in a whole nother league, like, Oli gayi ali mu liigi yiye. and that's why you should go to school, get your education, Ky'oba olaba olina okusoma. hold them down and be like, Nina omukuumira wano paka lw'olikomawo. why are you going? I'm just saying. Omwefunire. I'm just saying. Crazy. Njogera bwogezi nti oli mulalu. Oh man. Gwe tujja kufunira owuwo. Off this one. All right. Ono tomukwatako gwe nafunye. Do it. Musyebo gayi wa lukyanga lulwe. What did he do?
empiso ngitaddewa amutunga eviri empiso lebolira mu mutwe. Have you heard from your sister? She is not answering her phone. She's supposed to be running. Mutowo No, man. takwata simu ye kyokka yalina okuddukanya show y'ekiro namwazisa emmotoka nga alina waalagako Don't hear from her yet. bw'otamuwuliza That date show. kakati gwe gy'obadde olago yino bisazaamu Can't. I have a date. sisobola Been long. nina deeti ate ndudde nga siba na deeti To me, laugh that. saagala kusekerera You are activity naye mu kkanisa gwe activities director position because if we get in trouble. ekyo ekifo twakikuteekawo nti bwe tuba tugudde mu buzibu gwogattawo taatawo kugwe kwe yeesigama ko lwaki temufuna omulala muna activities director kati waliwo kyewo omukolo sisitawe gwabadde alina okutambuza ate sisita bakubisimu teriiko. Your company here. Nisha olina kampani wano. She almost ready. Come on in. Nisha anaatera okumaliriza byakola gya kati Dante ajja okulaba katta Nisha kabeere no mu ghetto. You Dante, right? Yegwe Dante si kyekyo. So you got Ondi spirit? olinamu ekisigala nanze sinywa sigala So you got kati oba olinamu ku ssente give me $8. osobola okumpa $8 nengenda negulira paketi wali I'm sorry, miss. onansonyiwa nnyabo. I'm Elena, Tanisha's mama. olinze Elena mama wa Tanisha. I don't have any cash on me. I was Sizze na ssente him after I left here. badde njagala kuyita wali ku ATM nfuneyo ssente Just bring me some when y'all come back, all right? I mean, anti bw'oba okomayo ondeeterawo paketi bw'oba okomawo ondeeterayo We paketi were supposed to, but for what? mukale nandikomyewo naye tubadde nti ate mubadde mukoze mutya mwayinza obutakomawo good. ng'onyumye bannange. Damn good. Thank you. Kwani weebale kusiima Just talking. You were saying we're supposed mubadde mwogera biki but 1 second. munsonyiwe mweno nno gikwata. Anita, I'm on the way. Anita ndi mu kkubo nzija Probably 10 minutes. mu dakiika nga 10 nja kuba nkutuuseeko. this Anita, I hope oyo Anita is at the restaurant we're going. kansubire nti akola ku restaurant gye tugenda okuliira Yeah, about that. ku nsonga eyo I'm sorry, but I have to cancel. onansonyiwa naye ngenda kusazaamu waliwo ekiguddewo No, you're not gonna come up in here. togenda kujja wano Me, I've been nga nkwetegekedde onzanyise and that's what olunaku lulamba ndumaze neekolako Hey, you look. akuzanyisa sikuzanyisa nzikiririzaamu With me. oba oyagala tugende ku kyaki obera ku kyaki Mommy, you hear this, boo? So what you telling me? You a preacher now? kati oyagala kuŋŋamba nti oli mubuulizi I'm the preacher's son. nti andi mutabani wa mubuulizi And the reason I have to cancel, era kyenvudde nsazaamu run bingo tonight. nze ngenda okuddukanya bingo ekiro kya bingo Something better than that? yiyayo ekirala bw'obeera olimba Damn fool out of here before you make a bigger fool. teweefula wano ono mugobe nga tannakusiriwaza ku kisingako wano Get out my house. fuluma muno I fuluma think I'm lying. Come down to olowooza nnimba Ministries and jangu ku First Jamaican Ministries olabe All right. Now I don't owe you nothing. tokyamanja n'obusente bwe bwansasulidde bwali kugula esalwe bwobwo genda mweyagale n'anitawo gwobadde okubira essimu njagala weetegereze ennyo Really, really sorry. I know I'm late. Listen, my sister was supposed nsonyiwa okeerewa sisita wange yandibadde abeerawo naye tasobodde tugende maaso tuzannye Hey girl, what's up? I'm just getting to work. I thought you kwani gwe kiki leero mbadde banyo nakuba ku deeti Wait. So linda ki ekyatuuseewo ati so all this money I spent getting ready for this date, this sente zenayonoonyo genda kweno deeti sebo ono gayi n'asazaamu deeti working at a church, simanyi akola ku kyaki game tonight. mwalinayo akazannyo bakayita bingo 39. eni 39 The more did not have bingo. anti sisitamu watabadde na bingo We know some lying asses, and I never heard of bingo before. ayinza okuba talimba nze bingo sigiwulirangako yandibanga ayogera mazima Tosh, I'll see you later, all right, girl? koni nja kukulaba edda mbu muntu kyalimba n'alimba ekintu ekitamanyiddwa yandibadde alimba kyomanyiiko ayinza okuba talimba kakati Tanisha n'ayagala akwate kuba agenda ayitayo ddala akakase ku First Jamaican Ministries Church mu kitundu wano Can I help you? tukuyambe ennyabo Yes, hi. ennyabo oli otye Is there someone by the name of Dante? waliwo omuntu gwe bayita Dante ng'akolera wano omwegamba You are? gwe gwani ate I'm sorry. I'm his friend Tanisha. nansonyiwa ndi mukwano gwe Tanisha Mother? ye gwe nnyina I can see where he gets the wama kyava anyirira nkulabye naawe onyirira I'm not his mom. sinze nnyina tobogolera muwala gwotamanyi sita wamma Dante wooli wali kati waliwo wano ebiwala by'omu kyaki ebyagala Dante ate nno kino kifumbo naye bwe kirabanga waliwo Tanisha ne kitandikirawo okumuziimuula B7. There we go. Somebody. bali mu kazannyo B7. B7 Body. waliwo alina B7 abayita B7 B7. n'alengera gwayagala kandi akazannyo katambula bulungi kwolwo You really do work in church? kumbe byaddala okola mu kyaki oli kikuba akafaananyi For how I am. ndowooza kati wanyiigidde I probably wouldn't have believed me either. engeri gye nakutabukidde ko ne bwe nandibadde nze sandikiririzaamu bye nayogera Accept it. naye weetonzi tulina okwetonda kukkiriziddwa Very cool. tuli kuulu kati ntuli very kuulu This is the house of the Lord. waaye ne nnyumba ya katonda Some respect. mugirage ekitiibwa mu nnyumba y'omukama Dig it. aludikole bano baleke bokka naawe You're gonna get home and watch the 700 go. oni ffe
today katulabe 700 guard. We can't leave them. Tetuyinza baleka bokka. You got the key. Ono yalina ebisumuluzo ajja kusibawo. We could, stay until everything's like. Tubeerewo paka lwanaasibawo. I got it. I can handle it. Anja kusobola okukola buli kimu. Yeah, see, he got it. Nja kusibawo Anita nti agambye kati nno bba Anita mulema ndowooza Anita kyava ayenda ate na Anita ayagala kwesiba ku mutabani wa mubuulizi Okay, Bishop. that's Anita. Yoyo Anita gwe wabadde okubira essimu gwe mukola naye nti yoyo Anita How long have you two been screwing? kubanga kinga mweyagala na Anita kikyoyogerako Obvious kyeraga lwatu bad freak. omukazi oyo akufiirako I see it as her husband. bwenkirabye bawe yekaya atakimanyi naye mweyagala dda Messed around for a little bit. kale namwagalako kaakatini Took it off. naye nenkimenyawo nekigwa Help you keep it off. oli bwonaafunamu nze nja kuyambira ddala okiggirewo ddala kiri kiti ekyo Let him use. gwe Do it again. I like that. kadde mukaako You know what? We missed the point. omanyi nti pate yatusubuje Too late for the rest. abadde ne poutule pate naye ngenda kutwala tuleera obusita Called my job and told them I was gonna. nabadde nakubye ku mulimu ne mbagamba mbu ate leero ngenda kukola If you're free, naye ku mande bwonna talina byakukola Give you a ride to work. kati kankutwaleko kale ku mulimu kyakabi boss is kind of ne bosi wange mutumbaavu like to mix my personal life with. saagala bulamu bwange buli pasono ate kubugattamu bya mirimu mpozi nga nkutegedde nnyo okay kaagana se buno mumulagirira gye kakolera kati gye kasula waliwo abalenzi abaagala okukakwana kyokka omulenzi oli akasindikira zi message bwe sisobola kujja mu birowoozo era ng'olwemmande ndulinza okukamala My text that. nako ne kamuddamu munange nange ndulinze era nerudde okwewulira bwe nti okumala ekiseera bano abaali bakwana bo ne bavaawo kati whatsapp wabona kagenda otuuka ewaka nga mu ruumu yaako waliwo eyabadde ayaza ebintu byonna babimansiza kono no maama nedda batute sente zange kali kazikweka mu bayibuli sebo kasalamu ennyiriri ne kakwekamu sente kati maama aleeta abaniga nze mbagulidde temukayana n'abagulira enjaga ku sente za muwala we konti tewetaaga ezo zonna sente nnyingi minyeeza ddoola obadde omanyi nti nzisevinga kusoma n'oziguliramu bakwano b'enjaga bekyanga maama enjaga gye baayiwa n'agikombawo ajagala olwagala emusingira embaga etanyumye nze maamawo agande booli maama wange lwaki ompisa booti maama ayagala enjaga osinga ekirala twadda wano How you doing, man? You good? otota musajja oli bulungi So what did you think about my sermon yesterday? okubuulira kwange okulabya otya obuulidde I thought it was about me. obadde nga abuulira ku nze It was about you. era mbadde mbuulira ku ggwe I'm sure you think so. nkakasa olina okulowooza bw'otyo Hey, what you doing for dinner, Don? olweggulo ogenda kukola ki kuba muwala wange agenda fumba ekimere Got a little company coming by tonight. ani naye abagenyi abagenda okunkyalira Oh, you're a mess. wabula wayonooneka Well, I'll let you sprinkle some water on it. oli ono omugenyi nja muleeta otugatte Is anybody I know? mugenyi kyogamba asabira mu kkanisa yaffe mumanyi I'm gonna pray for you, son. wabula ngenda kusabira mutabani mbwe omugenyi lumu nja muleeta otugatte omuteekeko amazzi ag'omukisa Okay. All right. I'm gonna catch up with the bishop. ati kamala ogenda okulaba bishop waliwo eyatambulawo ne yeeyongerayo wevulandirwe yinodis gwe nkuyambe Yeah, I was ennyamba doing free Friday night. ku lwokutaano n'aba n'ebyokukola Beyonce concert. nina tiketi za konsati ya beyonce ate walinga oyagala biiyo Stop. mpowa Interested, don't you understand? nagamba saagala mmanya tewakitegeera Yes. Ooh, you got it smelling mighty good in here. koni katonda watte effumbiro nga liwonyanga ggulu lyonna It's tempting, but I'll wait till the... tolyeeko kodi emmere ekema naye kanjirinde ku mmeeza reverand ye taliira mu ffumbiro nga bishop mwe bagundi bagundi Gotta get out of my kitchen. kale mwena munviire mu ffumbiro Oh. shoti gwobireese olabye Man, God put you in, boy. mwana beera muleeni katonda muyinza kussa I heard my assistance was required. Talk to your mpulidde oneetaaga nkuyambe Well, apparently it's mutual. mukwano gwabadde annyiiza Daddy, that he's about to leave. koni mpulidde bagamba nti agenda nothing. That's the problem. He won't take no for an answer. mubadde kiggwe naye koni tewali naye namugaana kyokka takkiriza That you're seeing somebody. koni ati alina obujja kuba yamanya nze nina kaggaalo kati naye ayagala afunemu ggwe Made this wonderful meal. muwala wange afumbye ekimere kino It's our wonderful family and okiwa omukisa today. ne famire yaffe emmere neetuwa amaanyi Amen. nga tukuŋŋaanye wano olwaleero mukama amiina Deacon and Anita, so nice for you to. dikoni anita n'anita mwebale kujja kulya naffe You hardly touch your candy yams. gwe nga tonnaba kulya ku mayuuni Little candy yams. wayagalanga nnyo amayuuni dante I'm good, Bishop. ndi good bishop He's probably just pining over that girl. alabika alowooza kali akawala keyabadde nako mu bingo ekiro kyajjo kawala ki Cute first lady. kabadde kakabi nno fasitiredi
I don't know if I'd be bold enough to wear. Neze siyinza kwambala nga bwe kabadde kambadde. Kids are to death. Abaana b'ennaku zino The need to show skin. baagala okulaga sikiini. That right now? Si bwe kiri Donna. I guess. Wamma kirabika bwe kiri. Dad, Taata. use your Pa ku bisumuzo by'emmotoka. just to study. Njagala genda wakeisha kusoma bitabo. Gye biri mu ffumbiro. We were guys. Nansonyiwa okubaviira nga tulya naye ngenda ku college course. I'm happy for you, Dante. Kyokka Dante nze nakusanyukidde. You were all. Engeri gye mwegudde mu kifuba n'akawala kali. They was just showing a little Woni affection. just yabadde akalaga nti kakwano ke. That's the right word. Wamma ba mukwano kyekigambo ekituufu. Mu kyaki bituufu nga mwe biragira omukwano. Tekiri nga bolowooza maama. Nakabaddemu kaliito kiss just. Wayne, don't Shalini. bother by that. Tekikuteganya. Person who didn't think it. Omuntu atalowoozezza mbu si bibi. Deacon is. Yabadde Dickons Brown. Hey, Ekiki. Deacon Brown was there. Dickons Brown yabaddewo. Entire church. Kitegeeza kati ekyaki yonna ebimanyi. You know, some of the sisters were acting a little funny. Kyova olaba abaana babadde bava okusaba nga bonna beekuba obwama olwaleero. I talked to Deacon. Dickons Brown namugambye. I've taken care of. N'akikolako aleme kisaasaanya. Here is. Naawe wakitegedde. Everyone knows. Kitegeeza kati buli muntu akimanyi. Thank you very much. Mwebale nnyo ate oba. Don't make a big deal out of it. Tokifuula nsonga. I don't want to calm down. Njagala okukkakkana. Knows better than this. I mean, who Dante lwaki otuteganya? know her? Mukazi I kyoli. mean, is she even a member of the? Tumumanyi memba wa kyaki eno. I met her a few days ago. Ko namusinkana ennaku nga zize eziyise. Right, you carrying on like that. Oh, have you lost your mind? Naye kati wawunze. Son, you know, Mutabani olaba. the way a woman presents Mukazi engeri gy'ayambala kiba kikulu. also a reflection on you. Era kiraga empisa zo gwamukwanye. Dante, Ko ntaatawo mutuufu Dante. by your side is a necessity. Mukazi ow'obuvunaanyizibwa kikulu nnyo. Agoberera empisa n'obuwangwa. I think I did pretty. Nalonda bulungi. Yes, you did. Owange temumulaba nti walonda Bishop Wamala. To the right woman in your life. Era tunyemu ku lw'omukazi omutuufu gwe walonda mu bulamu bwo. Haleluya. Ere tuvaayo. Twaddako mu kimansulo. Nga kikutta akati wano ku bbali. Wulira omuziki. Kati nno shoti akwana Donna. Kali kadona kasisita ka Dante. Ate shoti. Tava mu kimansulo. Kwani mulabe wuyo omugala goshe. Ne baleeta akapya. Wabona ate akapya kajja ku stage. Kano sike kademu Dante ke yakwanye. I thought everything she knew. Kanyiriro kamala. I just fell in love with you. Shoti yakalaba daka katonda watunziseemu okudda mu laavu nate mbwafulinze ni laavu again. Alabika akagaliddeho. Ono shoti alabika ne mu katale k'amawanga amagatta agulayo. Kati nono ke yakwanye akeera kaweereza message. Kakola kiro kannyoka ku makya. Wasizo tya beautiful. Siyinza kulinda. Jukira bateese okulabagana ku Mande. Lodi akeera kajjuza. Mulwe Mande kati alulinze. Alulinze nga mbaga. Message ziringa message. Bade kamwesunga bambi nako. Kali kasonda sente kusoma. Mama wako nazinywamu enjaga. Obulabe kaba kali kazijja mu kimansulo si kibi. Bond and be together as a family, Lord, and me. Webale katonda tukuma wamu nga family. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Era tukituyamba okwongera okukolagana yensonga lwaki tusaba amina nti amina. Yeah, I'll take a white Zinfandel. Bampezi ndafeera. Hennessy on the rocks, please. Nze njagala Hennessy on the rocks. Man's dry. Batumya byakunywa. Batumya biri bye mutabanyi. Oh, You okay? oli okay? Yeah, I'm Auntie. really good. Mazima ndi good. This is the most Bannange amazing place I've ever been. sibangako mu kifo kya kyewuunyo nga kino. Going to Red Lobster. Nabadde manyi ontwala mu Red Lobster. Do they have lobster? Abantu balina Lobster. Do you willing to bet it's red? Kyensibako era eri ready. We're good. Tuli good anti oli funny. No, I do. I feel like I'm in a movie. Saagala nkulimba empulira nga ali mu firimu oba ekirala. If we are, Oli bwe tuba tuli mu firimu. you're the star. Mpozi nga ye gwe sita waayo. I'm the star. Nga yenze sita. Beautiful. Anti oli beautiful. Olukinga beautiful. Baada ya Lobster ne bamala ne bavaayo. N'akaleeta ku nnyanja. This is really nice. Kagaba ne kino nga kiri nice. Too nice. Kiri tu nice kisusse ku kya nice. Kitegeeza ki ekyo? I don't know.
simanyi kyekitegeeza naye Waiting for someone to wake me up, you know? kuninga ali mu kirooto baninda muntu ankoona kanzuuku sendaba ndaka bino ndoota birooto si bya ddala okufuna kyali. Who are you? naye gwani mazima wavaawa Where did you come from? It's like kyentegeeza bakuzaalawo get the church and everything. okola mu kkanisa na buli kimu It's me like kyokka ate enkuba ya kiisi oyinza oga olivijje ebintu byonna obimanyi ebitasuubirwa abantu bakola mu kyaki kubimanya. A guy that just likes you for you. kono olabika tofunangako gaaya akwagala nga bw'oli. As far as the church thing goes, it's just a job, you know. yaga ebya kyaki bitwale nga just mulimu Rewrite of it or anything. naye nga saagala gukolera ddala mu bukulu. the pastor of. taata we yesi ye pasita wa kyaki eyo konti ye What's he gonna think about that? anaakirowoozaako otya nti gwe toyagala kudda mu bigere ebyo. You should ask him when you meet. kondi bw'onaaba omulabye osanga onaamubuuza About that Wait a too. minute. ate mbadde nkirowooza Want me to meet your father? mbw'oyagala nze ngende ndabe taatawo Yeah. ye Tonight, si leero kale I want you to meet both my parents. naye nga njagala bazadde bange bomboyo balabe. Okay. okay I don't know. simanyi I mean, I don't do parents. nze sisinkana bazadde ba mulenzi ankwanyi mangwa I met your mom. maama wo nze nga namulabye It's my point. naati kyeggamba For now, huh? byawunzise bitya Throw you out there. teyaŋŋambye nkugoba ewaka teyakutabukidde kanange simwalagala babazadde anti tanisha labayo Supposed to say this on the first date. kino sirina kikugamba ku lunaku lutusose genda ku deeti naye mwana nkufiiringa Really feeling. ebyagala nkufiiringa koko Problem. anti kyekizibu Because kubanga nange feeling you too. nange nkufiiringa ani amufiiringa yoto bannange raba kintu kya nisha ne dante tanisha ne dante kirabika ate ekyo kiri mu aigiya kitabukiddewo nga bakakitandika butandisi kwe kaleetako So, kati come in. toyingire My mom's not home. anti maama taliiyo maama alina abaniga be wiikendi nga zino Yes. baali kumane konti ye But what? naye ki Some things are worth waiting for. koni waliwo ebintu ebimu nga bw'obirinda oba tomaze biseera You're telling me you're not coming in? kyogamba togenda kuyingira waliwo abalingiza nno Spend stupid money on a lobster dinner and expensive champagne? wayonoonye ssente ku lobster dinner ne champagne ow'ebbeeyi n'ogamba togenda kuyingira kiki Am I missing something? nina kyembulako There is no catch. kyekigaanyi koni sinnakugaana Think you're special. era nze ndowooza olina special Come in. naye bwe naayingira I don't want it to be because I spent a little money. saagala nkikolerwa kubanga nakwononeddeko ssente nti ate kati mbeere nga akuguza obuguzi Because right now, anti essaawa zino I don't know if I should feel special. simanyi oba neewulire ng'omuntu ali special oba nga gwe bagaanyi olinga gw'ogaanyi If I were you, senga mbadde ggwe special. nandironzeeko kyakubeera special Definitely. definite tanisha yeefunidde dante naye ate dante aliko anita nno omukazi mufumbo naye nga baawe mulema kati yali abalingiza era yavaawo tasanyuse I'm telling you, like, at the end, kubuulira nothing happened. sebo bwagenza okuggwa nga tewali kyakozeewo It happened. tewali kyeyakozeewo twalamu omuli Can't handle no type of business. talina bizinesi yona gye yahandolinza ekiro ekyo At the end of the night, byawunzise forehead, and that was it. yankubye kakisi mu kyenyi ne kiggwera Grandpa, I kiss you on the forehead? nga jjajja wange batera okumba kakisi mu kyenyi I was thinking maybe he's just, you know, a little dip. nendowooza nti oba nti kinti musiyaga I might sizzle your. twala muli kino ekyokyo enviiri nja kikwokya ettama kano kabugandi oba musiyaga nga tayagala bakyala After your work, you used to eat cereal every day after school. emirimu gira kajja kaluubiridde olaba okeera kulya siriyo nga bwe twakolanga nga tugenda okusoma Can I ask you a question? kinjagadde kukyusaamu kana yembeko kyenkubuuza onesisita wa dante dona I don't know if a guy really likes naye ddala manya ntya nti gayamatira ebya ddala nga ddala njagala byalaali ku ekyo He makes you a priority. akufuula ensonga If he really likes you, bw'aba nga akwagala bya ddala you on time. alina okuba nga akulowoozaako buli tayimu He'll find out a way to era alina okunoonya engeri know that he's thinking about you. kyateekeddwa okumanyisa nti aba akulowoozaako buli tayimu He's told me that, and I'm still woni not. kati ekyo bw'aba kiŋŋambye emirundi naye ng'era sikyekakasa Watch his actions. genderera ebikolwa bye Guys, we bagayizi say a lot of ish. Is he walking what he's talking tutera okwogera bingi naye byayogera abiteeka mu nkola to you? Like, kuba ddala bw'aba akumatira nga bw'ayogera nti he akumatira doggone sure you know. alina okukakasa nti okimanya
You okay? okitegeera awokinga the talk oba akoma kutokinga naye nga tawokinga that talk ateeka ebikolwa byayogera mu nkola. I wasn't gonna get you on the mind anyway. It's gonna direct you to a bowl in the kitchen. You're not fine. kuwe ku siriyo nti saagala tate nambadde sigenda kuwa zange badde genda kulagirira mu firiji gye ziri. No. Well, somebody not. No. waliwo akonkona We don't care. It's probably them. saagala bakonkona Some stolen merch. obo batembeeyi I don't want it. baagala tuguza bibbe nze sibyagala Ain't fake Louis, fake Chanel, whatever. batunda ebibbaabo I need it now. nze mbyagala See, act up. owange lindako nti nze mbyagala. Playing too much. batembeeyi bakonkona wano ate batunda bibbe They sold you some flowers. See, I told you. No. tebagusizza ebimuli koni anedda Me? babisindikidde ggwe byange Homeboy, it's not gay. tereka omusajja wo sigge You didn't try to zisaka nagambye si musiyaga get this. panira bakampandiikiddeko gaalo Stop thinking of siyinza kulekerawo okulowooza if you're free for Sunday dinner with. panange ku sande oba onaabafiri ne tulyamu Hey, yo. agenda kusasulira renti mbu balyemu ne rentisi No. oni renti To meet his parents. ategeeza kusinkana baparentisi be That's bad. kyasazeemu n'agamba renti alaka lusinkane barentisi be muneragenda kano kali kagati ngaofunye oyo akusasulira ne renti ebyo bye baagala agati ayagala kumitinga baparentisi be kandi omusajja wajjukira taata we bishop bakasente liriwo What do you want? oyingidde wanita This is how you keep in shape? kumbe woti bwobeerero n'osobola okubeera mu sheepu Since you are kati njagala kumanya parading around town with this girl, kati engeri gy'ozunga n'akawala mu tawuni ne buli wamu gonna life. tukitwale nti keko koyagala mu bulamu nze tonjagala nganako kekalavovu yowalayifu tonjagala baba ne bwamuli wano simanyi oba anaamuwona ono anita yazega wali alumbye olulumba si malumba kodi anna kwagala I did love you. nali nkwagala ebyaddala anita I'm also not the kind of guy that needs to naye siri kika kya mulenzi fall on him to let him know it's time to move on. bwe ekizimbe kisooke kungwira ndyoke ntegeere nti kati oyo omukazi muveeko w'abandi Come on, people were starting to talk. ti abantu baali batandise otwogerako Both know that nze nenfumbirwa bategeere nti ndi mufumbo you be with a woman that was 15 years. maama oyo tagenda kukkiriza oyagala mukazi akusingako myaka 15 kinakyo kimanyi bwamusingako myaka 15 ko nekirifa ne wafumbirwa That time we spent together. abantu baleke twogerako Know me, huh? obudde bwe tweyagala wawunzika tontegedde tonjize nze bwe mba nali nkwagala What a fall for us. nandirwanye maama nga tayinza kunsalirawo n'abantu byebogera tebinkwatako nanditaddewo olutalo tusigale nga tweyagala Married that guy for money. ne wafumbirwa oligaayo olwokuba alina mani kati gogamba nti wali toyagala batwogerere abeeyogereze bakusuuza akayanziko I was taught that if you can't marry for love, koni nze nakulaba nsomesa nti batasobola kufumbirwa goyagala marry for money. fumbirwa alina sente olemerera okufumbirwa goyagala if you can't marry for love It's disappointing to hear you say that. marry for money koni nze nzigwamu n'amaanyi bwe nkulira ng'oyogera ekyo Especially when you could have had both. kuba wali osobola okufuna byombiriri n'ofuna ofumbirwa omuvubuka ng'ewaabe balina sente ate era nga nokwagala akwagala naye wapapawo kakati nze ebibyo nange byaggwa sebo dante yalemera kino kiyomba munakola byo paradinga n'akakazi mwetoloola tawuni nokati kekalavovu yowalayifu values in our community. oli naye ddala enkolagano ya famire mu kitundu kyaffe yabaali Family values in this country. mu nsi yaffe tetukyalinamu omulamwa gwa famire Family values family values have gone to hell in a handbasket. ziringa ze bakasuka mu geyeena ng'ate bazikasukira mu kasero Our political leaders. twetaaga abakulembeze abapya mweno community bannabyabufuzi nga misayi mipya bishop azze kubuulira ayingiridde ebyobufuzi I'm here ndi in wano front of my church family maaso gammwe abakyaki famire say that I am running for Congress. nga nze bategeeza nti ngenda kwesimbawo okubeera congressman wammwe yabagamba nti am running for congress endulu nevuga wetegereza oli anti sisita I thought that was you. ndowooza zayo gwe It's just one. kino kikutegeeza gumu Stay away from my man. nviira ku basajja wange Your man. musajja wo I met your man. musajja wo namulaba Man seems nice, alabika wakabi nayisima but I prefer mine. nze wange njagala nga si mulema era siyinza kwagala mulemawo You know damn well what I'm talking oli gwe njogerako omumanyi sooli gwe nafumbirwa Well, if he's your man, koni kati ono oba wuwo why is he spending all his time? lwaki ate obudde bwabubeera nange
Listen. Gwempuliriza. Gwayita beach. Atajukira gwaliko naye mu mansuzi. Era naye tasibazi kwe. This low class heifer she. Ane malaye eno. Kulabe bwe badde yagala okoseka enviri yita poliisi. I know you started us. Gwobitandise. Nakulabye ng'omugoberere n'emmanyi. Nze mbadde nzize kufukako nikankubuulira alaali. Bishop doesn't like messiness in his. Bishop tayagala bantu baleeta ddalu mu church. Ne bbaawo naye bw'anaabimanya. Really? You need to go there? Ddala oyagala tubitabule ne bbaawo amanyi. Didn't think so. Sirowooza nti oyagala tubitabule. Ajja bagoba mu church bishop tayagala bacyankalanya church service. You must be Tanisha. Oleka gwe Tanisha. Yes. Oni yenze Tanisha. Dante told me to look after you. Dante yangambye nkubeereko. His sister. Nze Donna sister wa Dante. Oni nsanyusa You're okulaba. her. Listen. Thank you. Bade weebali kyonkoledde. People are concerned about gentrification in the neighborhoods. Kodi abantu baagala nnyo obwa jento mu kitundu kino. Their businesses. I've decided to throw my hat in the ring. Kakati ntaddeyo omutwe gwange mu ringi. So you're Genda kwesimba ku wa congressman. our sister talking too. That's my girl. Why my man is giving up his players card? Musajja waffe Ftebo kano ke kakujja ku bwenzi. Be my Best friend. Ono ye shoti nti best friend we. Every day. Obeererawo buli lunaku. Well, nice to meet you, best. Sanyusa okulaba best friend wa kyali wange. You know, it seems like Naye from somewhere. onfaananira nga gwe mmanyi. Kumbe yakalabako mu kimansulu. No, definitely remember somebody like you. Senga nakulabako senga nkujjukira. y'all from the same neighborhood. Yeah. Kuba mwakolera mu kitundu kye kimu. Same neighborhood. Wamandooza same neighborhood gye nakulaba. Hey, go on. We're gonna be late, so I gotta get Tyrell and. Come on, I gotta feed these too. So Okay. I got what you like, big dog. Tujja kugwako edda. All right, Indeed, nice I'll to catch meet up with you. y'all later. N'abagwako edda. Yabagirawo essimu. Alabye nga keyalabako. I think one of Dante's friends recognized me. Kandi mukwano gwa Dante alabika yanteebye. Or his family to find out I work here. Saagala ye ne famire ye bakitegere nti nkola wano. I do. Koni okola mulimu kubaawo. People always trying to judge and then tell people don't judge. Abantu ba church baagala okusalira bannaabwe emisango. Ate bo tebaagala kubasalira misango. Girl, are you crazy? I can't do it. Oli mala lusinza babuulira mazima. I'm gonna have to quit. Guno mulimu ngenda guvaako. Kikatojje wezisoma. The money that your mama took from you, how you gonna Ate sente zo maama wo ze yatwala ogenda zizzaawo oti. Nze have simanyi. to figure something out. Ngenda kuyiiya kye nnaakola naye si guno mulimu. Abantu ba church basalira bannaabwe emisango. Naye bo tebaagala basalira misango. Mukazi wattu agamba amansula wabula yanoonya sente za kusoma. This is it. Kuba maama we yavaako. I'm so glad you can make here. Ane nsanyusa ekkoze bannaawe. Nsanyusa okulaba ewaffe. Yes. My mom trips on a regular, so Maama wange yekyanga personal. kyonna kyayomba tokitwala pasono. Something to me? Kikyagenda kwekyanga n'olwaleero. You know what? Manyi obutamu ekyanza teekako akakooti kano. Serious? Tayagala bantu bambala nga balaga sikiini. Let's get that. Arm in there. You dressed now. Let me get the hair for you. There we go. Nviiri kanzikutereeza eno. Much better. Cool. Let's Mbwawo nno. Not really, but Oli ready? here, so. Koni si nnyo naye ate nazze. Kale n'olw'ensonga eyo tugende mbalabe be nnina okulaba. I want you to meet Tanisha. Tanisha, this is my father, Bishop T.K. Wilson. Anti sinkana Father T.K. Wilson kye kitange. Nice to meet you. Sanyusa okusinkana Bishop. Charlene Wilson. Come on in and sit down. Meet you, First Lady. Sanyusa okusinkana First Lady. Koni tuula butuuzi. Ono seba tijamukwata mu ngalo. Down and eat. Mutule wansi tulye. Dante, will you do the honors of blessing the food? Sooka otusabire emmere gye tugenda okulya olwaleero. Dante gwe batuma okuza. Ono tebamukwata mu ngalo neera. God blessing us with this food. Kitaffe omugulu tukwebaza olw'emmere gy'otuwadde olwaleero. Prepared as well. Those are my mama's hands, Lord. And we just want to thank you in Jesus Christ's name. Tukwebaza mu linnya lya Yesu Kristo era nga tukusaba. Amiina. Thank you. Anti weebale. Wonderful. Thank you, darling. Weebale nnyo darling. This is really good. Mmere ewooma eno. Weebale darling. So Tanisha, Kaakati Tanisha. where are you from? Ewammwe wa? I am from the projects. Nviira mu project. Familiar? Of the King oba omanyiwo. You parishioners from Tulina abantu abasaba nga baviira mu kitundu ekyo. Project ze zibanga ghetto. familiar with Sister Wilma Johnson? Sister Wilma Johnson omumanyi? No, sir. Nedda ssebo. I don't think I do. Maybe you know Sister Betty Dumps. Ate Sister Betty Dampson. Either. Tinaye simumanyi. Tinga bava mu kitundu ky'ogambye gy'obeera. But Sister Dumpston is raising a lot of... Ate Sister Dampson baga nti yakoze nnyo erinnya mu kitundu ekyo. No, right? Siye saamumanya. Is that
Right. Eyo nga nkulabanga gwe alina 3 ku mabeere. Yes, ma'am, I have. Munange yeyo. Nze nina 3. Emu eri wano, endala eri wano. Endala eri eno wansi sigiraga. Wa 3. Kale nze bwe nakulira. Bane nga bamalaaya nga be baba ne 3. Kali ni bino sibe biseera we wakulira. Tuli mu biseera bya njawulo. So Tanisha, do you have a church home? Tanisha, wamu muyina church. Sir, I don't have a church. Ate tuyina church ewaffe. After hearing you speak, Nebo nawulidde ekigambo kyo. Ndowooza ngenda kwegatta kweno First Jamaican Ministries. thank you. Wano oluggi lw'ekkanisa lwe baluggule. Wonna weggira ne mwebale. The first intelligent thing. Ate oba oyogedde ekyamagezi. Kye naakasoose okuwulira ekiro kya leero. Honey, no, really, no. Kubanga bannange sandyogedde bubi. Looks like it. Ndabira ddala omwoyo ogwetaaga okulongoosa. That he who was without sin Bagamba cast the first stone. atakikolangako yabasooka okukasuka ejjinja. So, dear, Mukwano, did you know that Dante obadde okimanyi kyagenda kusoma University School? ku Howard University School of Divinity. Yes. School of Divinity. Told me you wanted to be a lawyer. Nze nga wangamba nti oyagala kubeera looya. Lawyer? No. Katonda muggulu apaana. Talking about. Kyekogerako kano. Well, Mom. Kwani maama mbadde nkirowooza wano bamufunira ekifo ku Howard University School of Divinity. Thinking, huh? Obadde olowooza And into you. nga kye kikuyingiddemu What it is, maybe it's this oba kivudde ku kano tramp that you bought. kamalaaya kano koolese n'ewaka. No, you. Nze bampita malaaya nsimbula. Charlie. What? Eki It's not necessary. tekyetaagisa. Look, no. Dante He needs to hear this. kino Dante alina okiwulira. All the nice. Bawala abalungi bonna bali mu kkanisa You have to bring home this. n'oleeta kano Tramp. kamalaaya I got it the first. ne gwe wasoose okyogera nakiwulidde. No, Dante. It's Dante kiri oke. Donna It's really nice seeing you. sanyusa okuddamu okulaba. Thank you for Bishop webale kunnyaniriza. First lady. First lady nti wanjidde You ya have a lovely home. amakago ga kabinga We labi. couldn't get a chance to know each other better. Ale senga tusoose ne tusooka twemanya kuba tulina bye tufaananya. We both love your son. Fembi mutabani gwe tumwagala. Kyandikoze amakulu ne tusooka twemanya. No, it's okay. I'll Nkutwale kwa kiri oke. dinner with your family. Sooka omale okulya ne famire yo. I have some things to think about. Nja kutambulawo. Saana ndwe mukubo kuba n'ebyokulowoozaako nina bingi. Dante, go get her. Dante genda omufuna omuwala. First lady bamugamba wetonde tiseetonda. Christian, Ma. Maama oli mukristaayo kiggwe. I don't know. Maama mukiki oyogerako. Raised me. She wasn't this tacky and just. Ate goddamu bw'otyo nti nze simumanyi kuba ndaba si yegwe omukazi eyankuza. Yali tavuma kumanyira bantu bw'atyo. Kyova olaba abantu mu kyaki bakutya. Naye Katonda akulimu ali luddawa. Bamubuuza naye obukristaayo obukuli luddawa maama. Talaga bwa Katonda bwe. No, let me take you home. Ankuzeeyo ewaka. Listen, I'm sorry. Nze ndeka nange sonyiwa nze. Listen to me. Ekyo tekikiikirira nze. No, it wasn't. No, that and it's not even true. Kuba nze ndi wano naawe maama kyolina kyayogedde tekikiikirira nze nkwagala. Take you home. Yingira emmotoka nkuze ewaka. Maama asobola okwogera bingi naye tebiripresentinga nze. Nze ndi wano nze maama yakayitirawo ka Trump. Nkuchwa. Bakani ani goyite enkuchwa. Mukazi wattu kituufu azina ebimansulo ate bano famire tebannakimanya. Naye alina ensonga ze. I'm really sorry about all that. Sonyiwa byonna ebibaddewo. I don't want all that to Era ebyo byonna all this. ebibaddewo saagala bitwononere kino kye tuyinawo. And what is Yeah. all of this that we Nga kiki kyennyini kye tuyinawo wano. We got Tuyinawo ffe. Us. Tolaba nti twerina. Kati kyonna kiri ekibaddewo kireme kutwononera kino ate kye tulinawo. Ekyo kye yakasaba. Bakwate kubo ne bagenda mu maaso. Something going on with your moms. Maama wafunye obuzibu. Maama kakati ate kakazi katujjukira kabeere eno mu ghetto. Nga maama waako poliisi emukimye. Mundeka! Mujjako ebikamera. Baagala muteeka kataliko nfuufu. Kati kamera ziba tezivaako. Mujjako ebikamera. Mundeke! Woniyitawo tujja kutwala. Tanisha. Muto olabye nga bamutwala nti bati. Kyaba Child Services. Bagambe omuteekamu ssente za buli kimu naye nga tebawuliriza. Kati maama bamututte n'omwana omuto. Donna, neetaaga okwogerako naawe. No, I'm always here for you. Of course nenze mbeerawo w'oyagalira. Just leave it. Naye Sister Susan osanze agenda. Sister Susan si bwe kiri. Yes. Waliwo dikoni wa kyaki akyaza abayimbi b'ekkwaya ya kyaki bonna ewowe. So I'll see you later. Nja kukulaba edda bambi. Oba bano balokole ki? Donna ye muwala wa musumba. Naye bano bannyimba mu kkwaya.
Watono diko nibo n'abakyazi ewaka. I told you this was gonna happen. Why wouldn't namanya kino kijja kubeerawo. Lwaki wali tova ku njayi? Mana yo nansonyiwa. Sinyamba munnange. Onzigye mu kkomera. the bill is only $1,000? Bagenda kunsaba olukumi lwa $1. I know. Okuneeyimirira. Manyi obadde osevinga ssente. Just bring it and get Tanisha. Eno etonyi. Get that you smoked all my money up. Olabidde mu ssente zange zonna wazigulamu enjayi. Are you crazy? Oli mulalu tugamba dda nti akuwe ssente. Akwagala asobole okukolera buli kimu. You got to get me the hell out. Naye ng'olina okunzijja muno mugamba omulezi gwe dda nti akuwe ssente. Yaba akwagala kiki kyatakukolere. Goodbye, Mom. Weeraba maama sijja I kukusobola. will put some money. Ngenda kuteekayo ssente. But that's it. Ku komisale yo naye kye kyokka. And get Tyrell to even come home with me. Kubanga ngenda kutoba okugjayo muto wange. Nina kukaayana mu kkooti okumumpa. Tarairo oba banamumpa mu kkooti simanyi. Maama yeekyanga wozanzire kuzaala ndi kkooti mu kkomera. Woni ne Tarairo bamututte. Possession of an illegal substance in the... Omwana abadde abeera mu maka omuli enjaye. Ngera ne maama aginyo kamala. Can't send this youngster back. Tuyinza kuleka mwana oyo kuddayo mu maka bwe gati okubeera na nnyina. Any other family request? Mulina famire omulala yenna asobola okukuuma omwana oyo. Koni ye. Tanisha Jones. For custody. Abadde asaba bamuwa omwana oyo amulabirire. Currently unemployed. Lwakuba ekyennaku ate Tanisha Jones kadde kano talina mulimu. That may present a problem. Ekyo kitaddewo obuzibu. The court, Your Honor. Nsaba olukusa okubaako kye njogera mu kkooti ow'ekitiibwa. Dante Wilson. Nze Dante Wilson. Church activities at First Jamaica. Director wa Church Activities. Are Ku First Jamaican Ministries. Yes, ma'am. Mutabani wa Bishop nti ye. Miss Jones has recently Mukyala Jones moved for one of our health twamuwadde omulimu. grants. Oba obuyambi bwe tuwa abantu b'omu kitundu. know it well. I even served on the board a few years. Koni eyo enkola nkimanyi. Naliko kakiiko ako okumala emyaka. Our grant combined with foster care for Koni obuyambi obwo busobola okumuwa ssente ezisobola omubezaawo ye n'omwana we. take care of her little brother. Era asobola okubeera ewaka ne muto we. Si mwana we. Be granted, pending home inspection and evaluation. Tujjanga ewaka tukebere embeera bweri. Thank Naawe alina omwana tukebere oba otegeera bulungi. you. Yes, Your Honor, I have. I think you'll make a good one. Wali olowoozezaako ku ky'okubeera looya ko nti nali nkirowoozezaako. Nati nja kigamba Bishop. His church and this court are placing a great deal of faith in you, young man. Kyaki ne kkooti ekutaddemu obwesige bunene. Your Honor. Totuyiwa koni yo w'ekitiibwa omulamuzi. Court adjourned. Ekkooti eyabuse. Bagamba muto we bagenda kumumuwa asobole okugira ng'amulabirira. Donna, sit down. Anti Donna tuula wansi. Hey, Princess. Alo Mumbejja. Yajja tukagamba musonyi wendireeti. You look upset. Ng'olabika oli munyiivu. Then you want to tell us? Olina ky'oyagala otutegeeza. Everything is fine, Daddy. Buli kimu kiri fayini Daddy. If everything's fine, Buli kimu kiri you fayini. want to explain this? Sooka otunnyonnyola bino biki. Kapuliginansi tesiti nga kalaga lweru. I asked you a question, and I want an answer. Nkubuuza ekibuuzo mba njagala onziremu. Donna Wilson oli lubuto. My garbage can? Kati mukebera kasasiro wange. Koni mu nnyumba eyaffe. Princess. Mumbejja. Muganda wa Dante Donna. Are you Oli lubuto. pregnant? Oli lubuto. Yeekebedde. Ate akantu n'akasula mu kasasiro. Akapuliginansi tesiti. I'm so sorry, Daddy. Anti bambi Daddy munansonyiwa. Cannot believe it. Daddy yagasinza What kukikkiriza. are we gonna do? Tugenda kukola tutya? Shalin. Done is done. Kyawedde. Let's try to make sure Donna is okay. Tugenda kakasa nti Donna asigala alyoke kye kisinga obukulu. Shalin. To go and shame this family. N'oswaza famire yaffe. All this campaign. Kyokka nga taata wagenda mu kampeyini. That laugh. Famire yaffe beeyina mulamu ki nga yaluli yali abuulirira ku famire values. Sure. Lwa bbanga kinti seekakasa. 3 months. All right. Myezi 2 oba 3. You won't be showing for the wedding? Wedding? Mwekitegeezaawo ku mbaga. Think about a wedding. Osobola okubeera ku mbaga koni embaga eyeeti. Koni ati oba ogenda kufumbirwa eyalukukola yenna. Oh, God, I'm not having a shotgun wedding. Temujja kunfumbisa ku mpisito. Koni neetaaga okulaba omusajja oyo. Of course I can't. Dadi tosobola kikola nti nino kikola. Charlie. Do you? Shalini. Tofaayo ku kitaawo. The names and 5 or 6 likely kids. Bw'obuza omanyi taata w'omwana ate kati oyagala nkuwa amannya mukaaga ag'abantu b'ensuubira. Reputation. You had to go and disgrace your father. N'olyoka oswaza kitaawo bw'otyo. Ne weeyisanga malaaya. Shalini. Dadi. Wama naawe olowooza ndi malaaya. Thank you.
sirowooza nga konti oli malaayo. You made a bad choice. Nze ndowooza wasalawo ekintu ekitali kituufu, just bad choice. Maama gano omanyi taata walo olumba mwana kumukuba nti kale mulesi oba tomanyi taata mukireko olinawo abalenzi nga 6 boteebereza onsonyiwa okuleeta ewaka nga bakyafu. Nina okulongoosawo kubanga tebannampa muto wange. Social worker alina okujja okukeberawo oba talweyiro bagenda munzijako. Tyrell ye mutowe bamuyita Tyrell. Konti toli wekka kasita nange wendi. Wano tusobola olongoosaawo kino tukisobola fembi ebyalaali ono ebyalaali bwe basobola okwasaganyawo ne balongoosaawo. Kirenkakaso jja nakukyewunya ki kyensobola okukola ku lulwo. Kodi sijja nakwewunya okusinziira ku kye wakoze olwaleero. Kakati nosoma ebyokulongoosa nga owatalood services tannajja. Mwadde bali tunosooka okulongoosa. Social worker asange nga waliwo kodi social worker agenda kujja nkya. Kakati olwaleero kasooke nkuweemukko ne kamusaba kitebe wulira enguliko. Tayirero babadde bamutwala wabula singa teyabadde Dante. Dante alina byamanyi ku mateeka. Lwakuba famire ye baagala musindika mu Divinity School mubamufunira ekifo ku Howard University School of Divinity. Yagamba ayagala kukola law. Ne kano kali kasonda zagenda kusoma. Era nga nako Muwoko University baali bakawadde ekifo nga bakayise. Naye nga ssente kazinoonya mu kimansolo. Ate maama n'azibba n'azinywamu enjaka kati naali mu kkomera. Sayidi kyewali ekisenge nti eno. Sebe waako wennyini mu nju. Wabula Donna. Tosobola kubikka ku bagulugo. Mirundi emeka gye nagamba kino Donna. Gw'omala kagaziya just. Kwata ssente. Zaaki ezo ate maama. Olugyemu. Aye tolugiramu mu kibuga. Basobola okumanya kone nsubira okujjamu olubuto bwe mba sirwagala ddujjamu. Kitegere kino Donna, togenda kwonoonera kitaawo kintu kyonna. Mbu twetaaga ombulira ne taata w'olubuto luno tubategekera embaga oba togenda kufumbira mulenzi yakola lubuto genda mu klinika okola abortion. Mbu olubuto bw'olugiramu mu kibuga Lord Pepper basobola okuba ebifaananyi naye gali mola wa pasita bamulabye mu klinika nga ajjamu olubuto ate kino kyo tebakyagala. Donna kyamusukkako wabula alabeka tayagala kulugjamu. Jjukira ate kati famire nti balokole wabula n'ekyokugjamu olubuto kiba kyefaananyiriza nga butemu. Kiyinza n'okumenya amateeka g'eggwanga ng'ovuddeko ku kyeg'eddiini. Waliwo amateeka g'eddiini, waliwo ag'obuwangwa, waliwo ag'eggwanga. Gonna gabaganjawulo. Kati Donna yasalawo n'agenda ewa Shoti. Omulenzi yali amukwana nga tamwagala. Kale ate bw'afuna olubuto ate gye yaddukira. Anti Donna. Donna. Wanji. Donna tayagala mukwatako ssebo. Oba Shoti yamukola olubu. Oyagala okunfumbirwa. Meriiso nga. Ogambye ki? Buzo oyagala okunfumbirwa. Kodi okimanyi nkwagala nnyo Donna. Era njagala obeere mukyala wange. Ate siyinza kufumbirwa. Ng'ate omusajja gwe njagala mulala. Ekyo nakikunyonnyodde n'ekiro. Wakinyinyonnyodde? Ate kinnyonnyola mazima nsonga lwaki ate oli nange ng'ate siyinze gw'oyagala. Kati nno Shalini mukyala pasita mukyala musumba. Musumba ayagala amwerabize biri. Wabula mu kaseera kano ne Dante yeefunidde omutuuze. Ne mutuuze wa mu ghetto mu project. Wasuza otya? Naye nga ssebo Dante alina by'atamanyi ku mutuuze ono. Ki? Kone sanyusa okulaba nga ne ku makya obeera mbooko. Waliwo abamu nga baba tannekuba make-up. Mbuli badduwa eriwedde emirimu kale. Yagala yasanyusa okukiraba ne ku makya kasigala kali mbooko. Kati mukyala musumba takyayagala mukwatako nga muwala waabwe ali lubuto. Aye tannalaga musajja yamukola lubuto olwo wabula mukyala musumba ga ndi baluggyemu. Donna ojja kuyiga okunjagala. Okwagala bakuyiga buyizi. Manya nti omwana wajja kwetaaga ddadi. Waliwo okubanga nnyiriro alwegana koni bebi wange oleda alina ddadi. Ye bw'agamba naye ddadi w'olubuto lwa Donna. Tayirero
emisana kiki nogenda ku ssomero kati amusibirira ssaawa 4. Nja kugwako Dante bambi ne katokooli kati kafuna kye kanaalya ku ssomero katairel katoka tanisha oba nisha naawe nakufumbiddeyo enjala singa naakulumira eyo seberako wano mwalina okufiringa sembwa afiringa special kaba kati you should feel special kuba oli special gyendi. We ask you to keep us safe. We ask you to put your arms around. Tukusaba tukuume nga tuli safe. Famire yaffe ogiwambatire mu mikono gyo. Difficult and confusing time. Naddala mu kaseera kana ak'obuzibu akatutabudde bwe kati. Sebo baali basaba ku makya nga Donna tebali naye. Aga tusaba Katonda famire yaffe ogiwambatire. Okakasa ku kino nti ye. Kati Donna byamusoberako n'agenda ewa Dikoni gwamanyi mukwano gwa taata we. A lot of crappy things in my life. Koze ebintu bingi ebyengeri mu bulamu. Less about it. You promise. But this naye kino just doesn't feel right. ndabanga ekitali kituufu. Muye byabadde ng'akola nga tafaayo na lwaki abikoze. Ko Donna nze neekakasa ku kino. Dikoni yali asinga obwenzi mu kyaki eno. Agamba yadde akoze ebiri kuleze bingi nga era tafa nayo. Kino alaba kiri kuleze. Wabula Donna yaganze ndi mwetegefu kikola. Ko Dikoni nti ate oba oli brave. Donna bamugambye ojja kufumbirwa. Njagala okwogerako ne maama. Kati yamulumba ku kyaki. Donna, baby, come on. Sokojje. I want to do this here. Okakasa oyagala okikolera wano. Musobola okuyomba. No. Come on. Njagala okikola nti nedda. Someone sees it. Now you can always talk to your mother later. Maama wo osobola okwogera naye oluvannyuma. Basobola obbalaba. Dante. Hey, you had all of us worried, girl. Obadda watweraliikiriza wasuzeewa. Hey, listen, Ma said you're pregnant. Maama yangambye oli lubuto. So tell you she kicked me out of the house and she wants me to get Yagambye mbagenda kungoba ewaka bwe mbasero jemu. Eki. This mess can wait. Bino bisobola okulindako. What's going on in there? Kyekigenda maaso mu kkanisa ate. You don't know. Tokimanyi. Some runners messed around and got herself married over the weekend. Reverend Ronald yakola akawala olubuto kati agenda kawasa. Mu kawala ka mubulizi w'ekkanisa endala. Kawala Reverend you know this? Mbu yakola akawala ka musumba w'ekkanisa endala olubuto. Donna. Kino tolina kikola. Reverend Reynolds is getting married. Reverend Reynolds agenda kufumbirwa. Mani n'omwagaliza. Ko nina ekeresi ye badde ekuguddeko. Toyagala onyume? Now if you'll excuse me. Kati mugira mondekamu. Donna. Donna oli otya? Ndi bulungi. Congratulations, Arnold. Nkuyozayozezza munnange Reverend. Shauna, my wife. Ono ye Shona mukyala wange. Wilson. Shona singa na Donna Wilson. Oh, pleased to meet you. Muwala wa Bishop. And I hope we can become great. Ko nsanyusa okulaba singa tunaba ba friends. Tuleka bye tufaananya bingi. Let me take you out. Nkutwalemu out oba. Okay, Reverend. Reverend Reynolds bw'abakkiriza. Of course. Of course. We'll be spending most of our time with other men. Obuseera byaffe eby'obufumbo tujja kubewalanga ffenna ndaba. It's my fiance and I were looking for a couple. Teba coincidence nga nange fiancé wange. Fiancé? Someone proposed to me. Wano waliwo eyansabye tufumbiriganwe. Ani oyo Donna bannange? Shorty. Ow'omukisa nti yono Shorty. Shorty proposed. Shorty yansabye tufumbiriganwe. Congratulations. Kodi okuyozaayozebwa. Congratulations. Pani congratulations. Congratulations. Dante teyakongratulatinga na ssanyu. Owaye Shorty. Are you the father of Donna's baby? Gwe nannyini olubuto lwa Donna. I asked you, are you? Buuzizza. Nti ye. Shorty's the father. Todde ye taata w'olubuto. What? Torturing myself. Katonda lwaki otutulugunya bw'oti? You mother. Ani akutulugunyiza maama? Happy for us. Because he's trifling. Lwaki totusanyukirako nti oyo fana? Humiliate me with his trifling ways. Tajja kutuswaza n'obwafala bwe. Stop. What? Kyali nilekerawo nti ekyaki. Now is not the time. Ko nikimala kuba kano si ke kaseera. We're gonna have a hard enough time raising a baby. Bagenda kusanga akaseera akazibu. Okuza omwana nga ate basoma. Kati ate tobawa akaseera akazibu olwedde nga bolekedde akaseera akazibu. Donna. Do you want to marry Shorty? Oyagala okufumbirwa Shorty? I'm sure. Weekakasa. Yes, Daddy. I'm sure. Koni bwe kiri daddy neekakasa. What about you? Ate gwe. Look, I love Donna. Hani Donna. Mwagala kuva dda mbadde nga mwagala ne bulijjo. Nga ŋŋaana bugaayi. Kale kati gye kyansi okitulage. Prove it. Tusanyusa okulaba mweno famire. Listen, Shorty. Wuliriza Shorty. This is my only daughter. Ono ye muwala wange yekka omwana obuwala yekka gwe nnina. Ate mwagala okukamala. Buli mwana obuwala yekka gwe nnina. Take good care. You hear me? Omundabiririre bulungi ompulira. Yes, sir. So sikuddayo mukuba miggo komawo ng'otamidde kumufuula ngoma. It's gonna be fine. Kudda
kudanga oliko lipstick ku ngoye ng'owonya perfume. Ebyo sijja byagala kuleeta faradani waka. Osobola okudanga bakuwere bye faradani. I need your support. Dante njagala mpe support ku kino. Shorty is your boy. Shote chaliwo. Kituufu kyennyini chali wange. This, and I don't want to go. Saagala nakubeerayo ku mbaga yammwe, saagala kisupportinga. Kodi kikole ku lwange. Chali wange ayinza kyokwana sister wange. Namukola n'olubuto ng'amanyi asoma. There you are. Donna, Dante, naawe Donna wooli. And Shorty about your pre-marriage counseling. You got a minute? Kati Bishop angambye njogereko ne Donna ku nsonga z'okufumbirwa nga bakyali baana bato. Kati bagamba Dante aveewo. Dante n'agamba ngenda konti weebale. Mu Reverend Royinodis alina okwogerako ne Donna ku nsonga z'okufumbirwa nga muto. Amubuulire togenda kunneewalawala nnyabo. How's your wife? Mukyala waali atya. Look, you can't marry Shorty. Tojja kufumbirwa Shorty. Sijja kubakkiriza. Won't allow? Tojja kutukkiriza. Love him. Tomwagala. Nze gw'oyagala. Tokwatako siriwalira muli. Sisaana kuyisibwa bwenti. Decency to tell me. Tolina na ddembe limbuulira. To tell you myself in private. Oyagala okubuulira mu bubba. To continue to play me for. Oyagala kunsiriwaza paka. Didn't want you to make a scene. Saayagala okyankalanye. Put him in a scene, all right. Nga toyagala nkyankalanye. Kati no kali kakala Reverend Reynolds. Cause you cheat on. Wonto okutandika okwagala omukazi omulala. I was cheating on her. Oli nali mwagala already. Kakati wabula ate okwagala kwe kwali okukiitinga. Do you love her? Naye ng'omwagala. Wabula ekyo kizibu. We make a good team. Kale nze naye tukola good team. Bwe tuba naye. We work well together. Tukola bulungi nga tuli naye. She's from a very powerful family and I want my own church someday. Ate ava mu famire y'amaanyi. Aye nange njagala mbere church eyange lunaku lumu. Do you love her? Kyembuuziza kibadde nti omwagala. Ebyalaavu. I did. Namwagalanga. Until I fell in love with you. Paka ate lwe natandika okwagala ggwe. Naye ng'ate okuwasa asazeeko okuwasa oli. Got to be the world's biggest. Ndowooza nze musiru asembayo mu nsi. Kati n'olubuto lwa Reverend Reynolds ono ye awasaba owasa. Talk for a second, man. Twogeremu sekendi musajja. Sure. Sure. Kikyobadde ogamba ki? Dante ne Shorty nga beekwako. Figure out the right time and place to talk to you about this situation. Obedda noonya akafo akalungi n'obudde bwe tulina okwogerera ku nsonga eno nga money to man. To ask you about being my best man? Sister we yagambye ojjobere best man wange ku mbaga. Told her no. Nange ne ŋŋaana. How could you? Ng'ogaana otya? He's supposed to be my boy. Nakubeera kyali wange. Dante, you gotta No. Okitegedde bubi nti apaana. Tontabbira. What you do, my sister? Onza otya okukola sister wange olubuto ng'okimanyi asoma. It's not. Tekiri nga bwe kifaanana. Neesiga mu Trusted you. nakwesiga I nanti. trusted you. Famire yange neekwesiga ne tukusembeza. N'okola otya? You know I would not hurt you, man. Omanyi siyinza kukola bikulumya. Damage is done. Wabikoze dde already short. Too late for that. Obudde bulireeti kasi okugamba nti osobola bikola. Wannomiza dda. Sister wange olubuto ng'okimanyi asoma. Out of all the women Bakazi bonna b'omanyi. Instagram, Instagram, bamodo, ba strippers. had to go get my baby. Sister wange. Noba nga gw'okola olubuto. My baby sister. You know I love Donna for a long time. Okimanyi Donna mbadde mwagala ebbanga. Asaagala kuwulira tabbiri ezo. Tontabbira. Laavu mw'obadde omulavinga okumala ebbanga. You knocked her up. Owamukoze olubuto. Coward. Nga simanyi nti no. Coward. Siri coward. You right by her. So I'm gonna be here. So you got to get. Ngenda beerawo ngenda kuza omwana oyo nti kikkubya. Man. Alo. I have a question to ask you. Your father said that you're pregnant. Nakye nkubuuza taata we yagambye oli lubuto nti bwemba. It's my baby, isn't it? Luba lwange si bwe guli. I thought you said you were on the. Nali manyi oli ku Obviously it didn't work. nali manyi oli ku makerenda mbu tegaakola muyalinga ku famire mwanti ebya famire tebyakola. But you can't marry him. Baziyita pills naye tojja kufumbirwa walala. Other man raising my. Sanga omusajja omulala akuza atya omwana owange. Kati kirage nti omwana wuwo. Fakali akakazi wasaamu nze. Reynolds Terrence. Laga nti gwe baby father. My baby father. Tubeere ffenna lwaki owasaamu oli mukazi omulala. Sobola kikola Donna. Sikadde kano. I have too much riding on this marriage. Buno obufumbo mbusuubirako bingi. I promise you. Omwana nja mulabirira nkusuubiza. Don't get married. Naye tofumbirwa. Do you expect Aba. to be an unwed mother? Munsuubira nze nzaale omwana nga siri mufumbo. Mbere unwedded mother. My family or my baby? Toyinza kikola famire yange yadde omwana wange. Selfish. Donna nkwagala. Gwe eryana lya malaaya eryerowoozaako lyokka. Awasa walala mu by'obufumbo abusuubirako bingi. Kamuwasa bw'alavu kamupa caloyi. Ever touch me again? Oddangamu n'onkwatako omulundi omulala. I'm marrying Shorty and there's Kyo tegwe ngenda okufumbirwa. Tewali ayinza kunnyimiriza ate tewali kino. Don't do this. Ko tokikola kino Donna. Sebo nno musajja wa taata waako w'oku lusegere. Mbula Reverend mu church.
waliwo bino ebitiibwa ebyekirokole taata musumba naye ate bishop amudirira reverand balinawo n'abadinkoni awo. I don't know. You would say that, but do I really have to go? You really want me there? Dalo njagalayo. On trip, if she starts, Mama ajja kwekyanga. Bwe yekyanga nga tuvaayo kyenkusuubiza. Back when you see your boy. I ain't got nothing to say to Shorty. Ate kyaliwo nti sina kye mugamba shote. Tyson on him, are you? Mayweather. Oh my God. Bw'onywamu ofuuka Tyson nti nfuuka Mayweather. They're not my suit. I'm too sharp to be fighting. You do look good. Kone wanyumye. Bwe sijja kulwana mwene shoti. Bwe sebo ne wanywamu afuuka Tyson nti afuuka Mayweather. Do you, Madonna Wilson, Madonna Wilson, take Charles Mann, otute Charles Mann, lawfully wedded husband, okubeera omwami ow'empeta, and to hold, okuba naye, to honor, okumwagala, and cherish, okumunyweza, okumussaamu ekitiibwa, long as you both n'okumutwala ng'ekyomuwendo, ebbanga lyonna limunaabalanga muli balamu mwembi. Oniye nzikiriza okumutwala nga mwami wange. all gathered here today, Ffenna abakuŋŋaanye wano olwaleero trusted in me, mu buyinza obumpeebwa through the grace of God, nga buyita mu kisa kya Katonda, announce you, mbalangirira and wife. okubeera omwami n'omukyala. You may kiss your bride. Era kati omugole mulye kiisi mbw'abalangiridde kubeera mwami na mukyala. Gamba omugole mulye kiisi. Olina okubanga obufumbo buwe ekitiibwa ng'obwagala ng'obutwalanga ekyomuwendo ebbanga limunaabalanga bwe mbi muli balamu. Paka amapozi okufale kuli baawukanya kuba Katonda kyagasse tewalibeerawo alikigattulula. Olaba the preacher's son, tuli ku mutabani wa musumba gwe tulaba. Ne man with the hard voice nga buli. Bishop that she wanted you out of here, so First lady agambye va wano. I would get to stay. Senga nze gwe senga nvaawo. Going. Sina gye ndaga. Darling, Tanisha darling. do you want to speak to sister? Ndeka njogereko ne sister Emerson. Church business. Yeah. Byaffe bya church business nti of course. You were done anyway. Era ebyaffe tube tubimaze. Dante? Dante? It's a little drafty in here. Would you like to talk inside? Tugenda twogerere munda. I don't think you want anyone to hear what I'm about to. Oyagala kyengenda okugamba balala bakiwulire. Stay away from my son. Obula mutabani wange. Girlfriend wa mutabani wange muveeko. Understand we were Sitegedde talking. kikyoyogerako. Stay away from them. Tube tunyumya bunyumyako ni girlfriend wa mutabani wange. Nkusaba muviireko ddala. She's the one you need to be concerned Oni oyo muwala wandibadde omwegendereza beera concerned ku ye. for your son. Tasaanidde kubeera A girl like galo wa mutabani you're we. the church. Omuwala bw'ati agenda kuyuzayuza ekyaki. Right for the church. Kakati gwosana mutabani wange. Koni ye. Kale nedda. Onnina. The wrong idea. See, I'm there. Saagala okifune bubi. Nze ndi mufumbo. We were just Nze ne Dante tuli just ba good friends. get hurt. Saagala afune buzibu. Koni kituufu ekyo. Just friends. Muli ba just friends. So you were just friends all those times you went. Walinga friend we. Tola. Ebbanga gye mwabeeranga mu office nga musibyewo. His car Oba bwe wamuvuganga mu mmotoka. off at my home. N'omukomyanga we wange. Ekiro essaawa mwenda nga bukya. Nga just muli ba friends. Have an affair with my son. Walowooza ojja kwagala mutabani wange. And I know nothing about Egyo gyonna emyaka nga nze sikimanyirako. Ompita fala. safe. You had too much to lose, you know. Manya nti naawe ku kino olina by'ofiirwa. Get pregnant to trap him. Watya kufuna lubuto kumwesibako ng'ate olina omusajja omugagga omulala. Wabeeranga ku famire. I mean, Kyentegeeza. what are you trying to say, First Lady? I'm not trying to say anything. Tikyogezaako gamba. Tewali kyengezaako gamba. Nkyogerera ddala nga sikigezaako bugeza. Move on. Mutabani wange yakwagalako wafumbirwa kite. That Si gwe okisalawo. relationship Gwe njagala nga gwe omunsalirawo. business. Koni kino kinkwatako. But yours Si gwe Anita kino kya mwana wange. made it my business when you hear what I've learned about that Oli akakawera bonna akawulira byenkamanyiiko. happy Ojja kukiraba nti bino your biko. husband and make it my business. Ate gwe bwe naabuulira bbaawo nti naawe olemedde ku mwana omuto. Pictures of you with Dante akyalina ebifaananyi byo ebya besibo kadizi. Oyagala mbi you in there. toyinza byogera ebyo nti owakana Anita. I will do anything to protect my Nze okuprotectinga mutabani wange nsobola okukola buli kimu. right down. Kakibe kyakukubira wano wennyini. Takes Ne bwe kiba kyetaagisa ki. Nkukuba kakiba nga this lady kodi first lady lekaleka naawe. big. Bw'ogezaako okuteekawo sini ate oba okoze big mistake. Find out the truth about that girl. Kuba bona amanya amazima agakwata kawala ako. Wish Ojja kwegomba. stay Singa mutabani wo with me. Dante yasigala nange. Kuba kali tokamanyi. Ate vira baka girlfriend ka mutabani wange. N'abagamba zaako eyaringiza okuba zikunyumira mbu they look better on kusinga ngo zitadde mu ngalo. Yali azigyeko eba bwefuke. I've been waiting all my life. Bannayi. Era mbwange bonna nali ninda olunaku luno.
Zuku kamukwano kati shote yawasiza. Come on, baby, it's me. Come on, baby, yenze shote. Sonny, what do you want? Kati atoyagala ki shote? Won't you? Anti njagala gwe. Look, baby, it's our wedding night. Kitegere mukwano, eno wedding night yaffe. We wake up. I'll be gentle. Anti Zuku kanja kukwata jento. Kama kachimunze ndi tired. Come on, baby. Make it happen. Sebo kali kakana Reverend Roy inakati kegwako. Ono gayi nagattawo. Just yokawa soka mala ko buswavu na buli kimone family kwegamba ate kiyakola kitaasa nnyo family okubanya yali akaagala byaddala naye nga bameka basobola omukkirizaamu ate abasinga go basangamu obuzibu baki bayita okuba n'olutwe. Then we should talk. Nalowooza tusaanye twogereko. Last time that happened, I got punched in the... Twasemba okwogera wankube ngumi ku mumwa. Kinda had it come. Era wali okimanyi nti nja gikuba. I might have overreacted a little bit. Kale nyinza okuba nayomba ebiteetaagisa naye come on man tuula twogere. Leka kono Dante yali atamiddemu yali tatera kunywa kati ki. You really love her, huh? Sisitaba koleko mwagala ebya serious sibwe guli. I really do. Koni ya ayibiri mwagala byaddala. Hey, I don't like this. kino sikyagadde. Knowing you too long, been friends with you too long. Wane nkumanye ebbanga ddene era tubadde ba mukwano okumala ebbanga tetusobola kukyawagana oba okubutabanga tetuliko olwo kitegeeza. Be my brother, I kinda need to get over that. Ojja kuba ndugu wange ekyo nina okukikkiriza oba wasiza dona oba muko. Welcome to the family. Sijja kwekyanga kuleeta ntondo za luberera. Welcome to the family. N'amwaniriza kati ebyokuleeta entondo ez'oluberera ate kiba kifuuse kya bwafala. Not that it's any of my business what you and my sister are doing, but why aren't you upstairs with Donna, man? Sigenda gamba nti binkwatako gwe ne sisita wange kimukono naye lwaki toli naye mu buliri. She's exhausted, man, with the baby. Yakooye mwana engeri gyali olubuto embaga obedda yenna atambula atagala n'okumutwala mu luumu mbadde kumpi nsitudde mu situle. For you gonna have to deal with that. Wani nkutegeera ojja kubonaabona naye emyaka 45. He was 3. Kuva buto myaka 3 ng'afuluuta asula alinga mbisi mu byokoma alinga walking dead giremerabo gyomu walking dead bw'aba I'm gonna afuluuta. head out before Tanisha falls asleep. Kangende ndabe Tanisha nga tanneebaka. I'm in 1206. Ndi mu 1206 room. Let's all grab breakfast or something. Keera ku makya tuge tulye ffenna breakfast. Hey, Ekirala so you, really like Tanisha, huh? kyokka Tanisha ddala omwagala. Yeah, Ya I do. mwagala kirina obuzibu lwaki ogambye. I just think it's something you need to know about your girl. Waliwo kye weetaaga okumanya ku gaali oyo. So they don't tell me you slept with her. Tongamba mbu naye wamwagalako. No, man. Nedda musajja. But I have seen her bucket naked, though. Naye namulabako ng'ali bwerera akatofa. It's not funny. Ekyo tekiri fane. Look at it. Tekiddamu tekiriko It's not funny, man. si Looks kyakusanga. at the touch. Koni akola ku ttaki. The touch. He is a official Era stripper. akolayo ng'official stripper mu maaso It's not just somebody who looks like oba walaba omuntu amufaanana she wears. Brother, I wish it was. ng'oba ayambadde wivu koni senga yali amufaanana bufaananyi naye mwala alina mukuba n'ekifaananyi towakana Tanisha goyagala obwenkaniddawa bakimansulo wali ku dindako mbuko the touch official stripper. Panangoze mukwano namubikula kikyate. Are you a stripper? Oli mu mansozi. What are you talking about? Kyoyogerako. A stripper, Tanisha. Ozina kimansolo Tanisha. Answer my question. Kubuuziza ekibuuzo kiddemu. Nziramu nti ye. Listen, you have Munange wuliriza. Munange wuliriza. Tekiri bw'okirowooza. Nali ngenda nakubuulira. Nsuubiza nali ninda akaseera akatuufu. Ne kakyambula. Ne nabivaako. Stop. Nabivaako dda. I wanted to take care of Tyrell. Njagala kulabirira nakikolanga kulabirira muto wange. How are you saying that? You know I Something you tell me. No, you know I love you. Don't do that to me. This is me. Anti tontabukira. That's something you let me know. You give me a chance to make the choice to deal with it or not to deal with it. Wandibadde ombulira nze nensalawo oba nkwagala nakyo. N'otakinkweka. Tonkwatako. Musajja wattu teyafuna mukisa ku kyesalirawo. Yekka. Njagala wetegereze nnyo. Morning, husband. Ate wasiza otya mukwano? Shorty? Shote? My husband.
Hey. I'm gonna take a shower. Anti ngenda kunaaba. Yours, okay? Kati mmale mbere wuwonze nna. Make sure you go in there. Oni kakasa. That mouth area, them teeth assist before you get back in the bed. Shut up. Sirika. Bw'onaaba bulungi nnyo omumwago nagwo n'osenya bulungi nga tonnadda mu bedi. Kyokka kagamba kakyali tired. Kagamba naaba bulungi omumwago nana okusenya osenye. Wabula kagenda ne kasumulula amazzi. Naye nga sikayagala na kunaaba. Wabula kagala kwekubagiza musajja Reverend Doyino disija kakola olubuto n'awasa mukazi mulala. Kyotege kaali katayagala. Ate yakabeereddewo mu biseera nga bizibuwadde era ne kamufumbirwa. Kyokka kabula tekagala na kubeera naye. Bwe kagenda okunaaba. Kaba kakyabirowooza ng'omusaayi. Kaba kali lubuto ate guba guvudde luddewa. Pozi nga luvuddemu buvi. Kaayita shoti. Kubajjukira okaba tekakyagenda mu nsonga zakikyamu nga wakedde one wasiza otya mukwano. I always thought I was holding this for your sister's wedding. Eno empeta nali ngiterese nga mmanyi eribeera ya mbaga ya sisitawo. This wedding ring. That is beautiful. Nga nnungi. I guess I'll hold it for yours. Kanjitereke endowooza eribeera ya mbaga yo. Married. Bw'oliba owasizza. Something wrong. Kikinga weewunaganya waliwo ekikyamu. Won't be anytime soon. Oni kirabika kinaatera okubeerawo. We were remarking that ne Bishop Tanisha seems to have settled you right on down. tubadde tukulaba nga akawala ka Tanisha kale kakakoleetera okusetolinga. Sure. Olabeka wava ku by'abawala. Think she is. Oni ka Tanisha tekali kye mukasuubira kubeera. Thought she was. Oba tekali kye nali nkasuubira kubeera. Found out she was a stripper. Nakizudde buzuuzi nti kasituripa. Is he a stripper or was a stripper? Kazina kimansulo ba kazina ke kimansulo. Bird, how do you know that? Ngekyo wakimanyi otya? Kasobola okuba kazina ekimansulo. Abantu balokoka. Kakyazina ekimansulo nti kimanyi. Kansubire nti kakivaako dda. Right on cue. Say what? Hello? Halo. What? Eki? Hold on, we on the way. Lindako ndi mu kkubo nzija. Maama mpitaako tugende. Muddona ali mu ddwaliro ate. Look, there was blood everywhere, man. Musaayi gwayise buli wamu. If it wasn't for Tanisha. Ne tutya. Tanisha? Yeah, man, I tried to run and get you. Tanisha took charge. She calmed down. Tanisha yakwasaganyiza buli kimu. She called him. Mbera yayise n'abasawo. Munadduse ne ngende ewa Tanisha kubanga gwe nabadde kkubira ng'essimu yo wabadde ogigyeko. Yabadde agigyeko nga tayagala ddona amukubire. Simanyi nga tayagala kali akamansula kamukubire. It looked like more blood than there actually was. What about the baby? Ate omwana. Baby's fine. Omwana ali fayini. I'll be outside if you need me. Nja kubeera bweru nga munneetaaga. Omusawo yabakakasa nti ono talina buzibu bwonna. N'omwana ali fayini. So did you hear that, princess? He just finds all God's hands now. Koni kati ebisigadde buli kimu kiri mikono gya Katonda. Tanisha aliwa. Don't you worry about that. Ekyo tokyeraliikirirako. Wummula. I hope you didn't miss her. She's a special girl. Tokola ensobi kuba akawala ka special girl. Koni kyoyogerako tokimanyi. Everybody thinks she is. No one cares if she Kamalayika. Manyi kalinga kazi n'ekimansulo. loves you. That is all that matters. Naye ekikulu kakwagala tekyo kye kisinga obukulu. Already know she's a stripper? Mwena mubadde mukimanyi nti kazi nako ekimansulo. Yabadde awoza nti kamalayika kungulu. Naye si munda nga bwe mukalowooza. Who has done absolutely everything to change her life. Koni mukazi mulungi ate banya buli kimu mu bulamu kikyuka. Kale obulungi bwe kalina kasana good man. Olaba maama akapuruvinga. Maama yali asinga okukazalawa. You stop following your heart. Kodi kati va ku bantu bye boogera. Tandika ogoberera omutima gwo. Kwata. Go find that woman. Yonoonye woman gw'oyagala mu bulamu bwo. Va ku by'abapipo boogera. Bawolokosa simaja biki okitegedde. Yagenda akanoonye bambi. Ne sisitawe yamugamba nti togeza n'okasuulirira kali ka special girl. Ate kayambyeko ne mugenda mu ddwaliro. Kyoteke yakubira. Olw'okuba nti ne ssebo mulezi tayagala kamukubire simu yali agigyeko dda nti. Kati ate ne kabayamba. Njagala weetegereze nnyo. Dante, what are you doing? Dante. Figured I'd find you here. Okola ki wano? Kodi alowooza zanyiza okusanga wano. Kwata. Anti sookojje. Bwe yafika luyinza asobola okukasanga wano. Kikibadde kimulehese. Said some mean things. Nayogedde ebintu ebibi bingi. Ne nkulangira gye nvuddewo na buli kimu. You used to be, you used to do. Bye walinga ne bye wakolanga byonna ne mbikulangira. Ekikulu kiri nti nkulaavinga.
Dante, I'm sorry. Onange nsonyiwa byonna bye nakolanga. One bye si kikulu kyembuuza. Onanfumbirwa? Ye. Oh. Yes. Banange yes. But I don't want you stripping for nobody else but me. Nobody but you. Naye saagalodde kuzina kimansi no mpozi ng'okizinira nze. Koko gwe weka. Takaganye butakiddiramu ddala naye kalina kubanga kakizina nga kakizinira yeye. Kwali kiwanika empeta ensi yonna egirabe. Si byakuddamu kwekuyeka bagikweka. Tuli mu church toyogera bigambo bya ghetto mu beach. For me today. Yeah, thank you. Ati webali. Who is it? Ani oyo? It's Tyrell. Nze Tyrell. My sister. Yes, please. Nakyo ndetedde sisita wange. Mune Tyrell azze. Oh, look at my brother. Muto wange. So handsome. Ng'oli handisa nnyo. Thank you. Ati webali. Tidaawo onyumye. Nakyo nkuleetedde. Mommy. Anti mami. Katonda watulaba bw'ofaanana. Look how beautiful. Laba bw'oli beautiful muwala wange. Look at you. You look incredible. Kodi mami naawe oli incredible. Baakutaddi. Early release for good people. Kodi bantadde olw'empisa ennungi mu kkomera. Look, this is all Dante. Zino zonna Dante yaziguze. Visiting me every week. Okimanya badde ankyalira mu kkomera buli wiiki. He asked me for your... Era n'ansaba mukkiriza akuwase. Katonda sinza kikkiriza. I'm so happy. Bane nsanyuse nnyo. Dante yamukolako omukazi watu n'enjagala givaako. You, Tanisha Jones, mbuuza gwe Tanisa Jones. My son, mutabani wange omutwala. To be your lawfully wedded husband. Okubeera balo ow'empeta. Have to hold. Omwagale, omunyweze, omutwale ng'ekyomuwendo. Omuteekengamu ekitiibwa era omugondere. And obey. As long as you both do live. Ebbanga lyonna limunaabeera nga muli balamu. I do. Nzikiriza. Walabika lwayo akala okukyankalanya omukolo. By the power of the Almighty. Power vested in me. I pronounce you. Man. No, stop. Mommy. No, you can't marry him. No, you can't marry him. Ma'am, why can't they marry? That's your father, Tanisha. Elena? Zinda. Elena yegwe. It's me. Konti yenze. Oh my God. Oh my God. What are you doing? Ate okola ki wano? Are you kidding me? Onsaagisa. Are you kidding me? Onsaagisa. Ebyalaali. Kati no musumba. Tanisha. No, baby. Tanisha mwana wange. Baby, I'm sorry. Wali wasekera mu kikonde wali atema bulati abadde tayagala Dante awaseka wala kano. Oli mukyala mulema. Yaga nti Dante kasita takawasizza. Mukyala mulema yali walinga yasekera mu kikonde. Guys, fine? Yes, baby. Come on, you shouldn't be on. Wandibadde otuulako wansi toyina kuyimirira nnyo. Right now. Nze ndi bulungi. Donna. Please sit down before you lose the baby. Tuulako wansi ng'olubuto terunnavaamu. Tateerera nga kitaawe. Ng'ate ayina omwana gwe yazaala mu mukazi omuyaga. Ayina omukazi naye yatereredde mu kkomera abadde yateredde. I want you all kulubadde luwanvu. From the race. Mwena mukimanye ebyokwesimbawo nabitadde. All the stuff that's going. Ebintu byonna ebiriwo. Kyekyo keekyo. That's all you have to say. Kyekyo kyovuddeyo okwogera. Now, Dante. Kyenjogeddewo kati Dante. Be a man of God, you fake bastard. Oteekedde kuba musajja wa Katonda gwe fake bastard. How long you been screwing around on my mother? Otandika otya okwenda ebbali ng'oli mufumba eri maama. You got floating around out here. I will talk to you about that. Ebyo nja bikunnyonnyola edda. Biŋŋambe kati nti Dante. Ono ye taatawo. Dikoni Black ne Dikoni Brown. Calm down. Bazze nti mukakkane. Got a chance to talk to him, okay? Nja kufuna chance nnyonnyola mukwano gwe kitegedde. Kirungi muzze. Alo Bishop. Reverend Royinediza akyuzizza meeting. At least he's doing some damage control. Ayagala kutereeza mbeera. Ate ng'asaba akakiiko bagobe. Tayinza kukola ekyo. They can't. Ate basobola kikola. According to the bylaw. Okusinziira ku mateeka. Open meeting. Balina okutuza open meeting. I'll speak on my behalf. N'okufuna omuntu n'ayogera ku lwange. They'll suspend you without pay. Ne basobola okuwummuza. Well, that's officially why Ani anatambuza church. Mbu First Lady Wilson. Pastor. Reverend Winos agenda kubeera pastor. Nga ye musumba. First Lady Wilson mukyala we nga yalwaninga church. Bishop, you've heard Bishop an accusation. Wawulidde abantu be bakwogerako ne be bakuvunaana. Pastor. Era ne basalawo pastor agobwe. We would like to give you. Naye nga tetunnalonda twagala okuwa omukisa weeko ky'oyogera.
oba okole statement nti bamwogeredde ne bamuvunaana era nga bagamba pastor agobwe naye nga tebanalondawo bagobwe baagala bamuwa omukisa okwogera ko ne Reverend n'abakakiiko ne bammemba abalala abali wano nategese bye nina okwogera naye sigenda kuddamu ebibuuzo byammwe olina otunnyonnyola obwenzi bwe wakola n'oswaza ekkanisa namba yonna sikuwakanya Reverend naye siina muntu gwe nteekeddwa kunnyonnyola wano kabeere mukyala wange kebere famire yange kabeere mutabani wange oba muwala wange omuntu yekka gwe mpulira gwe nina okunnyonnyola ali omu Katonda so si mu abantu era nga bwe mumanyi mpeereza ekkanisa eno n'obwesimba okumala emyaka 17 wete emyaka 17 nkoze omulimu omulungi wano mu kyalo ku kitundu mu kyaki n'akabuga ke tulimu kano kyamiina njagala obategeeza nti mu kkanisa eno ebadde bulamu bwange ekkanisa eno kituufu tetukiwaga onsonyiwe oba nkoze ebibaswaza oba ebirabisa byonna oba ebibaleetedde obulumi naye sigenda kuyimirira wano maaso gammwe bw'ate negaani muwala wange okikkiriza nti muwala wo gwamuzaala Reverend eyo muwala wange kikufuula omwenzi atasaana kulembera congregation eno kino kankibagambe mwenna ndayira maaso gammwe mwenna maaso ga mukama wange era Katonda wange ntinze sikolangako bwenzi kaakati mungobe bwe mba kyemusazeewo kuba ngenze mu mirembe nga mmanyi ngenze ntegeera era nga ndi mutuufu eri Katonda wange mwebale nnyo We need order. There's still a motion on the floor and we still need to take a vote. Twagala okulonda yensonga eri mu ddiiro njagala okubaako kyenjogera oyagala owolereze balo wano aswadde aswaziza ekkanisa naawe n'akuyisa bubi ko ne babitombuulira saagala okiteekewo nti ndi mukwewozaako gwe Yuda gw'otuliddemu n'olwo mwe muba nga musobodde okunzikiriza mwenna nandyagadde okubabuulira olugero ate lugero ki lwatubuulira Reverend Reynolds omukyala mumuleka asooka ayogere mwebale nnyo buli olugero olugero lw'embanyumiza lwa muvubuka abeera mu Virginia yali muyaga era nga si memba wa kyaki yonna banenjaka yali yamukuba kyokka yalina akakazi ng'ate nako enjaga yakakuba ng'olusiko n'okuzirika kazirika omuvubuka n'ati akakazi bwe kananfaako nga bombi bakubwa kati omuvubuka n'anoonya obuyambi kwe kulaba abalokola abaali bazze okubuulira enjiri mu kitundu n'afunako omubuulizi omu ne batwala akakazi mu ddwaliro era kumpi kyakawonya naye akakazi kazirika okumala wiiki 3 buli lunaku omubuulizi n'omuvubuka eyalina nnyini kakazi bakasabiranga ne bakasabira essaala kano omubuulizi n'asabira omuvubuka angali kakasiko nga tekanaddangulu naawe eva ku njaye eba omuvubuka enjaye n'agenda ng'agivaako mpola amiina omuvubuka naye yali asaba muli mu wiiki 2 omuvubuka yenjaga n'agiviirako ddala n'azuula omukama omuvubuka n'adda eka naye nga kakazi keko tekanava ku njaga n'akasabira kakazi gweva ku njaga ozuula omukama n'asabira akakazi nga bweyegayirira Katonda kategere Katonda kave ku byamasanyu omuvubuka oyo yamanya akakazi ke kolekedde obuzibu oba mukazi wa musajja wattu naye ayinza okufuna obuzibu kano n'akwata ekkubo n'agamba omubuulizi ntwala ku kkanisayo
omuvubuka yaleka kakazike n'agenda n'omubuulizi ne bagenda mu kkanisa kuba lyekkubo Katonda lye yali amuteekeddewo. Kaakati ate omubuulizi yalinayo omwana. Omanyi okujja omuvubuka mu ghetto aye n'omuleete wakati n'akola muwala we olubuto. Ate omuwala ng'alina abalenzi bangi nga tamanyi nani nannyini lubuto. Omuvubuka gwe mbagamba ye pasita waffe ono Bishop TK Wilson gye yava yalina akakazi akaali kanywa enjaga n'alokoka naye ate bwe yatuuka ewaka n'ankola olubuto era omubuulizi eyamubuulira yali taata wange nze mwana obuwala gwe yasanga ku kkanisa n'ankola olubuto n'ampasiza ddala. Taata kyamuyisa bubi bwe yamanya nti nafunye olubuto ku muntu gwe yaleeta obuleesi ng'amugye mu ghetto kati ngalabanga ffe abonoona ekkanisa gye yali atandiseewo naye n'agamba omuvubuka nti muwase. And I protested very loudly. Nawakana nnyo. But of course I agree. Nakkiriza ne ngamba kafumbira omuvubuka ono. Bless life. Maze naye emyaka 26. Raise my son as his. And that young man you all know. Yakuza omwana wange. Gwe simanyi obadde lubuto lwali lulwe. Kuba nalina abavubuka bangi be nali njagala. Ono Dante Bishop azala okuwasa yamuzaala. Naye nga yawasa maama we ng'afulidde olubuto ku lujja ng'ate ye muvubuka aliwo. Kano nayiga ku ngeri ffenna gye tuzze tubaamu. Buyambi bwa Katonda. Oyo Bishop yampasa n'anteekako n'ayamba ne. Wange muntu wa Katonda. Era obulamu bw'abadde abukola kuweereza kkanisa. Yakuza omwana wange, omwana n'akola n'avaamu omuntu wa Katonda. N'ayamba n'akakazi akalala akaali kakazi ka Bishop okuva ku njaga. Yadde Bishop yali yakazaalamu omwana nga bakyabeera mu ghetto. Oyo aviirayo najja okubeera ewa taata nze gye yampasiza. Nga simanyi wano olubuto lwe nalina lwali lulwe. I would like to say something. Nange nakyenjogera. Even if newankubadde nga mwenna mukkiriza nti Bishop bwe yali tamanyi mbwe eri yalekayo omwana gye yava mu ghetto naye olwedde era kyawedde kati ebigambo ebyetolola mu mawulire nti tulina omubuulizi omusumba omwenzi emirimu emirungi gye tukoze ku kkanisa eno gigendagenda mu byonna gyonooneke tetusobola kusapootinga Bishop eyazaala omwana ebbali w'obufumbo gwe Terence toyogerera wano sigenda kuleka oyogere bino naawe obimaleyo. Otandika otya ogezaako kugamba taata wange bamugobe buno yazaala omwana myaka 3 emabega ebweru w'obufumbo. Muleka ayogere Reverend. Kati naawe buulira buli muntu yenna ani nannyini lubuto lwange babuulire tewayita ebbali nga taata tamanyi n'onkola olubuto aye n'omala n'owasa omukazi omulala mu nnyumba ya Katonda togamba nti nnimba omanyi bulungi olubuto lwenina lulwo. Temukiraba eno famire erimu ekirwadde balina ekisiraani twetaaga tulonde tubeere nga tuzzaawo erinnya ly'ekkanisa eno bonna batumanyi. Terence bino ebifaananyi wali okisinga muwala wa Bishop batulage ekifaananyi bannange yeye tamwegaana bibino ebifaananyi ng'amukisinga kyokka muyakawasa kyokka alangira omuntu eyazaala omwana emyaka 30 nga tannawasa ku lunaku lwe lumu lwennyini lwe wampasa nga ndi mukadaali tetuli kuwunza omusango si gwange tuze kwogera ku Bishop nti Reverend Reynolds byotugambye bingi olwaleero meeting eyabuse ogira otuviira bambi genda vane wano otuonoonera kkanisa kati tukyalonda bannange nga tetunalonda njagala kubuuza balongottamu members abaluddewo eno ekkanisa mujjukire gyevudde Bishop Wilson nga yagikulembera. Namuwulidde ebibadde mu meeting eno n'abantu abali ebweru First Jamaica Church ekwata ku ffe kati abamawulire boogere bye boogera abo boogera ku basumba bulijjo si lwe lusoose nze nga Bishop asigalewo Bishop waffe asigalewo amawulire ali gwe batayogerako ate boogera ku wakabi baga amawulire amabi ge mawulire agasinga naye nga tegakwata ku ggwe ffala amawulire amabi nga gakwata ku wakabi ago oli omu aba agaagala baga teri mawulire nga mawulire mabi naye bwe kibanga ggwe
mbwazi lume wakutte akaana naye nga oli musumba oba bonna byabufuzi ne bwabanga just ebintu yabeera bidde bisasula mu supermarket oba kagala kisobola okuba nga si kinene obanga bakiteebereza nabuteebereza naye kisobola okufuuka ensonga bane ekyaki yaterera bishopu bagandi yalina akakazi mu ghetto n'aleka nga akakozi olubuto naye n'akalekawo ng'alaba kalemedde ku njaga ye n'agenda n'alokoka kale ate ekizibu gye yalokokera ne bamuwasisa omuwala gw'atayagala kuwasa muwala wa musumba ng'omuwala ali lubuto olutamanyiddwako kitaawe ne bakuza omwana Dante nti Dante alabika si mwana wa bishopu buli kimu kyatererera ddala mu kyaki sirowooza nti mulina kyemmubanja tuba tujja kulaba kalala kapya kano kabadde the preacher's son ne mani with the other voice nga bulijjo kyawuli ne kandiye musi sigala mbaagala nnyo akuume